Serengeti Anita Amongi abere ku video eno. Njera mu mpite ba MP bonna abachika mu setesero z'eggwanga abere ku video eno. Njera mu mpitire omukyala gwe bayita Dana Atwine abere ku video eno. Dana Atwine nkwetaga ku video eno. Njagala bazadde mu mwenti ozaala omwana mu Uganda nkwetaga ku video eno. Nja kwetaga ka abasuubuzi bonna mubere ku video eno. Nja kwetaga buli munabi wabufuzi obere ku video eno. Abazadde mbayise obere ku video eno. Nja kwetagako ebitongole ebikettera mu ggwanga ebiwamba abaana. Nja kwetagako akulira amakomera mu ggwanga Simon Byabashayija ojje ku video eno. Nawe kwetaga mu ofisi wo otudde bakongedde ekisanja nawe nkwetaga ku video. Nja kwetagako omukyala gwe bayita Wangadya akulira Uganda Human Rights Commission. Madamu Wangadya nkwetaga ku video eno. Ebisigadde tugenda bikwasaganya mpola mpola nga ne nabo gisimufungize asembayo nga kabadde kakodyo musembyayo. Njera mu mpitire wano aba mu sharing video mu kiwerezo mu kulembeza Robert Kyagulanyi Center mwonna woli mukama nkwetaga otule kwa ndakika ntono nnyo nabinja kugamba abasigadde sikyala bongerako bannalumansi balina okubeera ku video eno by all means kubanga zijja batuukako. Bannalumansi balina okubeera ku video eno konna akabinya mu kamanya akavumu akadipidoko bajja giraba bajja gitegeera kubanga mbeetaaga bagibeereko. Kale nga bulijjo osooka kuyisaawo akalango kano ndi obulago tugenda kubeera bubiri kasooka episode akalango kano ndowooza ngenda kalangira ennaku eziddako zonna kajja kuba kagaddwawo anabatafunye mu kisoogo munnange tonyiigira nti nkuyisizaako ekintu ekirungi. Omuntu yenna andiyagadde okugenda okusoma omusomo guno oba ogenda mu ggwanga lya Canada nja kugamba nti waliwo omusomo guno mukisa guno nga wagenda kubeerayo semina egenda kubeera ennaku z'omwezi 29 ekumekerezebwa ennaku z'omwezi lumu mwezi gwa December 2024 egenda kuba etegekebwa mu kibuga Toronto ekya Canada mu conference hall gye bayita Toronto Airport Marriott Hotel 900 Dixon Road Toronto on M9W 1J5. Ngoyagala okumanya ebisingawo ojja kulira mukyala Donica Jumba ku simu ye ey'omu ngalo ebeera ku WhatsApp bako ku tereevu eri +1647 92 90340 omubuuze akubuulire biki ebyetaagisa ne byolina okukola okuba nti weetaba mu seminaero. Kanjidde mu luzungu tugifundikiremu tugende maaso. Alright. Eno bagiyita the third annual gender based violence. Ejja kubeera ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwa November 2024 ekomekerezebwa ennaku z'omwezi 2024 mwezi gwa December. Omulamwa gwayo gujja kuba gender based violence and intersectionality ejja kubeera mu Toronto, Canada. Ennaku z'omwezi nzibabulidde n'omulamwa kale wenna ajagala ojja kubanga osobola okukyukira omukyalo oyo akubuli ekyetaagisa then olyoko weetabe mu musomo guno buli kintu kyonna kyoyagala okumanya. Alright, akalango akasembayo atuleke tugende ku video eno. Akalango kano kabasuubuzi bonna mu ggwanga lyonna okwetoola eggwanga lyonna. Akalango kano kagenda eri mwenna abasuubuzi then tuleke tusimbule video eno mulyoke muwulire ebifa mu nsi. Akalango kano katambula bwe kati. Lwaki ngenda okuba akalango kano? Akalango kano kakwata kuli Munnayuganda yenna ng'olina ky'osuubula. Newankubadde oyinza okuba tolina dduuka naye ng'osuubula ekintu kyonna n'okitunda ng'ofunamu ensimbi kana akalango kakwatako. Oba ovuga taxi, oba ovuga bodaboda, oba ovuga kagaali, oba osuubula matooke, oba osuubula menvu, kano si kaabakola mu arcade bokka. Buli Munnayuganda yenna kakwatako. Kana akalango kasoma bwe kati. Olwokuba nti ensi Uganda weetuuse yo Seriti Bahabulwa yagirwako ensimbi zeewola ne zigojja yazeewola ne zeyali alina okuze ne zimubula nga n'ebitongole ebisinga biganya muwa ssente kati alina kuddira akazito konna ak'okutambuza n'okubba ensimbi okateka ku Bannayuganda olw'ensonga baleetera emisolo egitali mu mateeka ng'aginyigiriza mu abasuubuzi so ng'ate mu abasuubuzi bwe mutaba ne gavumenti ye teriiwo n'abantu ababbibwa tebajja kubbibwa kubanga ssente mwe muzimuwa njala mutegere value mwe mu abasuubuzi mwe source of income eri gavumenti ya Museveni mwe abasasula emisolo singa si mmwe singa gavumenti ya Museveni teriiwo kati kana akalango kammwe mukawulirize bulungi nnyo. Akalango kano kaliko abakayimbyemu omutwe kuliko Kasiita Uganda kuliko UATE Uganda kuliko CAWI Uganda kuliko Uganda
Aluta nayo kweri kuliko companies nyingi esobodo okubanga zikola akalango kano akagenda okwettanira abantu bonna abatu abasuubula kagambwe kati okuggala kwa business zonna mu ggwanga okuggala kwa business zonna mu Uganda kyovula mbaga nti si basuubuzi bokka bamwokedi mwenna abasuubuzi ng'otunda ekintu n'ofunamu ensimbi oba n'osuubula ekintu ng'olina ekigendo eky'okukitunda ofunemu ensimbi kana akalango kammwe okuggala kwa business zonna mu Uganda ngenda ku mwezi 16 omwezi ogwa April 2024 ensonga ziri ulira ensonga ziri enkola ya IFRIS okuddizibwa mu makolero amanene omusolo gwa kilo ku ngoye eziva ebweru w'eggwanga ogwa $3.5 buli kilo kuyimirizibwe Abachina bamusiga nsimbi mu maduuka babadde babamazeeko emirembe gavumenti ekendeeze ku misolo gy'ebyamaguzi mu ggwanga okwekanama kw'emiwendo gy'ebyamaguzi mu ggwanga eno yenteekateeka nga bwegenda okubeera muwulirize bulungi nnyo program right now bagiwandiise bati nga ku lwokubiri ngenda kusomwezi 16 omwezi ogwokuna bagamba bagenda kuggalawo business zonna okwetola eggwanga lyonna ku lwokusatu ngenda kusomwezi 17 omwezi ogwokuna bagenda kutambula n'ekiwandiiko kyabwe kinnamutayika nga bakitwala ku setteeserezo w'eggwanga ku lwokuna ngenda kusomwezi 18 omwezi ogwokuna bagenda kutambula n'ekiwandiiko kinnamutayika nga balekera ministry y'ebyenfuna mu ggwanga ku lwokutaano ngenda kusomwezi 19 omwezi ogwokuna bagenda kutambula nga bolekera ku office ya Ssaabaminisita era n'okugenda ku State House enteekateeka zonna zijja kuba zibategeezebwa nendoza mukiwulidde bulungi nnyo mutegedde bulungi nnyo akalango keekano then tulyoke tusimbule video eyatuleese akalango keeko buli muntu yenna ng'olina bizinensi gy'okola omusolo gunyigiriza gwe naawe alina ennyumba z'abapangisa atunda amazzi akola buli kimu kikwatako yessaawa mulage nti ensi yammwe eno ensi yammwe si ya Museveni mukozi wammwe tolekanga mukozi w'okumanyira ate kutandika kusula mu buliri bwo ng'ate omukozi alina kusula ku boys quarter kati kiri gye muli ffe tubagamba ebyaffe ebisigadde mwebereremu awo tuvuddewo alright njala tandika ne akalowoozo ka leero bwe mala akalowoozo tugende ku kiggula luggi butereevu video ebanyumire nga bwe nagiteeseteese mu kunyuma n'olunyuma lwayo mu video ey'olwaleero alright njalo kusooka okubaza bannayuganda mwenna abasala videos ne muziteeka ku mitimbagano egy'enjawulo gamba nga ku Twitter ku TikTok ku Facebook ku YouTube na buli wamu n'abazisalamu obutonotono ne muzisasanya mu WhatsApp group okwetoola ensi yonna mwebale nnyo mwebalire ddala okutambuza information ffe tweyama ogwaffe gwakuwa bigambo bino mu bitambuze gwe biyamba mukama kukulembere awulira nti tobyagala naye ng'ate bikuyamba naawe weebuzaabuza ng'afukaana aba nti gonna mazzi naye ng'ate okimanyi kituufu kyeki naawe kutumiddeko nammwe abeefuula ba you know more naye nga you know less nammwe mbatumiddeko nkiddamu nammwe abeefuula that you know more while you know less mbatumiddeko era ne mbaagaliza okusiriwala obulungi n'ekiwummula eky'emirembe mu busiru bwammwe okwefuula nti mumanyi awo tugenze mu kalowoozo ka leero akalowoozo ka leero njagala buli muntu yenna akeera ku makya n'agenda n'aweesa ensimbi n'okwata ensimbi zo nga gwe toyina buvunaanyizibwa okusobola zeeterekera n'ogenda n'oggulawo akawunti mu banka bazikuterekere akalowoozo ka leero kako kati njagala kusooka kulukuvira ku ntono owulira bulungi nnyo gw'obadde okimanyi nti banka ne insurance balongo nga insurance yewaswa banka ye kato obadde okimanyi nkiddamu nkikubulira bulungi gwe omukozi w'ensimbi lyazitereka obadde okimanyi nti banka ne insurance balongo omu yewaswa omu kato munda Uganda alina account mu Uganda obadde okimanyi nti insurance ne banka ba Luganda era balongo omu yewaswa omu ye kato kati wuliriza insurance yewaswa kato ye banka bonna si bafere balwadde
naye badde okimenti baffere nga tiwuliriza ndokuvire ku ntono mu kalowoozo ka leero. Ensimbi ziba zizo era gw'omanya ekyo zikolamu ne bw'ozigayalirira ebiseera ebisinga baga nti ez'omusiru omugezi yakola ki yalya bagamba ensimbi ziba zizo era gw'ozikola n'oziweesa n'oziwa banka oba n'ogenda mu insurance n'ozinshuwalinga ye n'akulinda naye ng'ate gwe gy'okoma okuba nti ensimbi ezo tezifaako omugezi yazirya kati insurance ne banka be bakafulu be mutamanyi. Katutandike n'akalowoozo ka leero. Ndowooza akalowoozo kano kansooke nkuzanyire ka voice note kano oba ka sound kano ka tradinga nnyo mu Uganda musooke mukawulirize tugende mu kalowoozo ka leero. Mukawulidde akantu ako ka tradinga nnyo ng'omukyala agenze mu banka mu kittavuuke okukebera ku nsimbi ze yaterekayo mwana twagenda otuukayo ng'ensimbi ze maneyane amie we yakubira omulango ogutakungula ng'abuuza lwaki teziriko kankabaddemu dde ntutandika akalowoozo owulira. Alright, zino okubanga kweziri mu kalowoozo ka leero wuliriza bulungi nnyo. Wano saagala aseka kakkana sala puleesa. Mu kalowoozo ka leero obadde okimanyi nti gwe wenna ayina akawunti mu banka zonna ez'enjawulo obadde okimanyi nti sente z'otereka mu banka zonna oziterekayo ebiseera ebisinga at your own risk. Nkuddamu obadde okimanyi nti bw'otereka sente zo mu banka ebiseera ebisinga oziterekayo at your own risk. Gw'olwokuba omanyi nti Bank of Uganda ye Central Bank yevunaanyizibwa ku banka zonna, yes kituufu nnyo. Naye obadde okimanyi nti bw'ogulawo akawunti mu banka n'oterekako sente ezisukka mu miliyoni emu okudda waggulu okuva ku miliyoni 10 okudda waggulu nti sente ezo zonna yeso ziwadde banki ezikuterekere niyo kimanyi nti zibeerayo ku lw'ekisa kya Katonda nti banka yoba esazeewo ng'egudde okimanyi nti sente ezo zonna zisobola okufiirizibwa nga banka yo kennyini esobola okuga nti banka yagudde ne bakuza mu Bank of Uganda ofuneyo akasente k'ofuna naye ng'ate waliwo ekikulu kye mutamanyi kyekiruwa. Kankibabuulire gwe wenna alina sente mu banka nga zisukka mu miliyoni 10 okudda waggulu ngenda kusaba ekigambo kimu waliwo ebintu banka byetabagamba byebiruwa. Bw'okwata sente ziteeka mu banka ezirisiivinga neziteeka nekulaga nti sente zo ziteekeddwa ku akawunti n'ofuna ne notification yes. Niyo badde okimanyi nti sente mu banka ezo bw'oziteekayo nga nnyingi olina ate ozinshuwalinga ku sefute ya sente ezo. Era okimanyi nti bw'oteeka sente esooka mu miliyoni 10 olina okusaba banka enshuwalinga esente zeezo. In case waguddeyo ekizibu kyonna mu banka insurance esobola okusasula sente zeezo. Mu mateeka gafuga banka gasoma gati nti banka ku ssente zonna z'oba otaddeyo mu banka z'ogiteresezza banka eyina assurance ku miliyoni 10 zokka ku bungi bwa ssente z'oba otaddeyo. Singa banka eba ekutta omuliro oba banka n'egwa banka esobola kusasulako miliyoni 10 zokka ezisigadde zonna ziba poteya oba tobanja. Kitegeeza wena miliyoni 10 ekyenda kiba poteya oba tobanja unless nga wagamba banka nti sente zange zonna njala zibeera insured era banka egenda kugamba nti genda ofune insurance policy egenda okukola ki okusikiwalinga sente zo nenogera mu insurance nejja nekola insurance policy ekuma sente zo kati awo banka ne bwesirira oba ne bajibbo oba neegwa kitegeeza insurance yino okusasulira sente zo zonna nenga sente zonna zolina ku account banka evunaanyizibwako kusasulirako miliyoni 10 zokka ezisigadde zonna ziba poteya. Kitegeeza kato ne wasula bakola omulimu gwegumu ne insurance osobola okuinshuwalinga emmotoka yo naye emmotoka eyo nga ya bbeeyi naye ate n'ofuna accident ng'obadde onyuramu sigalo obadde onyuramu omwenge
insurance kyejjo kola okunoonyereza ejja kufind out nwadde otamidde kugambe mu insurance gye watusaba temwali mukunywera bbiya mu muki mu motoka kiba kiwedde oba oweddeyo kati oli ewaswa ono ye kato kati njala kutegeeza gwe muganda wange anga tonnawakana genda obuuza bakola mu banka genda obuuza bakola mu insurance bajja kunnyonnyola nti sede muziteeka mu banka ne muziteekayo at your own risk yensonga lwaki ogenda mu banka nga serezo bazitulako 0.0 olumu batwala mu mitwalo batwala bukadde n'olimu ogenda obwabira omusango gwonna kubanga amateeka nga gali clear nnyo engeri gye bakwatamu ensimbi ezo kati munna ekitegere butegeezi nti gwe yensonga lwaki olina okwebereramu katonda ewaswa be basinga obufere mu nsi yonna ye insurance ne banka kansubira nti ekintu kino kibanyodde bulungi nnyo mukitegeere era ensonga lwaki omwana ono yakomekereza agamba atya kati gwayinza okuwakana mu kintu kino nsaba ogenda obuuze ku insurance company oba banka yonna ekunyonyi manna milioni 10 banka negoba nekwata omuliro banka enzirizaako sente mmeka egenda kuwako bukadde 10 bokka kubanga bwesobola okuinsuringanga yo ekyenda bubeera for God and my country ako kakabadde akaloozo kaleero nyinza kukigula lugi tutandike video. Alright, mbalamusiza ku mwenda banda Uganda gye musinzira okulaba akatambi kano kwetola ensi yonna ennaku za mwezi 12 mwezi gwa kuna omwaka 2024 tutuse mu kanyomero ak'ekigulologi era mbalamusiza ku mwenda banyomero ekigulologi okwetola ensi yonna kansipenti muli bulungi na kino njala kigendererwa na Uganda mwenna oba video yango ogiwuliza mu voice note oba ogira mbulabi butambula naawe agamba nti tompuliriza naye ng'ate video zino oziraba eyeefuula ino mmonga ate ino less nawe njikuweereza n'abandabira mu kisenge nammwe nkabaweereza kubanga kajja bagasa era kajja bategeeza kye mulina okukola mu kigulologi kya leero njagala mukiwulize kikutuule mu bwongo kikutuulemu okiwulire bulungi nnyo ekigulologi kya leero kyekiruwa ekigulologi kya leero ngenda kijja mu lugero olugamba nti babikulya balungi mirimu babikulya balungi mirimu lwaki nkugamba nti babikulya balungi mirimu Monange buli ensi eno yonna gyetoola omukozi oba omukozesebwa bantu babiri banjawulo omukozi ye gwakola omukozesa y'oyo akozesa omuntu oyo naye mukama we akukozesa ayagala nnyo kukozesa okole nnyo yafunemu gwe n'oba tolidde tafaayo yensonga lwaki nti ebiseera bituuka nga omukozi okoze tayimu yakulya ebiseera ebisinga bakupye nnyo oyanguwa okulya oddeyo okole omwezi bwe guggwako okusasula abakama baba basinga obungi ate bafunamu enkenyera mu kusasula naye nga wali mu kukola kuteekamu opika kola kubanga ye kyasinga okufunamu kye tuva tugamba nti babikulya balungi mirimu nti essaawa etuuka nga ya mukozi kulya awo nannyini kampuni oba nannyini mulimu aba akula mbubi akulaba oswankula olya nnyo emmere olya nnyingi n'ebituuka mu kukola abatakulaba akugamba kola era nakozesa nnyo ekiyitiridde ne bwe kituuka mu kusasula n'alyoka afuula obugere wano wava olugero luno nti babikulya balungi mirimu ky'omukozi bw'atuuka mu kulya ate afuukira mukama w'ekizibu ne bwe kituuka mu kukola ate akwagala nnyo ng'oli mu kukola weva bikigulalogi kya leero kansoka ekikunyonyo kitegeere gwe muganda nga yenna ali eyo omukyala omwami senga kojja naawe ampuliriza eyeefula ntama ebiga byetwogera mu Luganda naawe nkulamusizza njagala ekigulalogi kya leero kikutuuleko okiwuliriza bulungi nnyo mu nsi muno buli muntu alina olugendo lw'atambula era buli muntu alina emirimu gy'akola oba egimukozesebwa era mu mirimu gino mwe tukola tutuyana nnyo okufuna ekigula amagala eddiba yensonga lwaki bayibuli ekugamba nti buli muntu alya ku ntuuyo ze buli muntu oba alya ku ntuuyo ze muganda wange njala kugamba gwakozesa omuntu yenna oba oli munnayuganda oba oli mugwira ng'oli mu Uganda akana ekigulalogi kya nkikuweereza njagala kugamba nti bw'okera ku makya ng'olina omulimu n'oguwa omuntu akukolere omuntu we bw'afundikiranga omulimu ogwo banga agumaliriza
kwata ensimbi ze oba ekyo kyewamusuubiza mu luvannyuma lw'okumala okukola omulimu ogwo okimuwe atambule akuviire kubanga neri essanyu lye eryamuleese okukola. Kiba kibi nnyo kya buli azaamaanya okukozesa omuntu n'otamusasula olw'ensonga nti oba omuliivudde oba omumye eddembe linga ery'obuntu. Jjukira tukozesa abantu balinaako obuntu ate omuntu anyiiga. Omuntu mu kunyiiga tomanya bunyiivu bwe bw'aba alina ku mutima. Abantu abasinga obungi bajja okukola nga balina ennaku yaabwe ng'ennaku ye muleese okukola so nga teyandiyagadde kukola. Abantu abasinga obungi balina ebizibu byabwe ne bagamba nti mu nsi muno ffenna tuli balalu naye obulalu buli mu bitendera. Kati ojja kukozesa omuntu nga tomanyi levo ya bulalu kweri kweyimiridde nga gwe boosolooza nti gwe osinga obulalu obukambwe. Naye olwonategeera nti omusajja ono oba mukazi mulalu mukozese oleme musasula ate omuboggolere olwojja otegeera omuntu omulalu kyali ekituufu. Ngenda kugamba ekigambo kimu mu bulamu otogezanga n'olyazaamaanyi omuntu akukoledde omulimu oba wamugambye nti agenda kukolera nusu 10 kwata 10 omuwereko ne girasi y'amazzi oba akolera kakadde kwata akakadde ko kamuwe omwereko n'essuwaani y'emmere asiime era ajja kukolera emirimu. Netogezanga n'olyazaamaanyi omukozi kubanga tomanyi levo ya bizibu gy'alina, tomanyi levo ya bulalu kwali asobola okukola ekintu ate n'osigala nga wejjusa otya. Katugambo oyinza okuba olina hawusigalo mu nju yakufumbira emmere yalera abaana bo yakuterayo amazzi yakukolera buli kimu. Hawusigalo bw'ona omuyisa oba n'otamusasula musaala asobola okutera obutwa mu mmere bw'okutta abaana bo. Ensimbi hawusigalo zakubanja zibadde entono nnyo okulamu bw'abaana bo. Katugambo olina faamu y'ente olinako abalaalo olinako ente nga 10 abalaalo bano bapambana n'ente zino okumala omwezi mulamba ne baziriisa omuddo ne bazitambuza ne bazifuuyira eddagala. N'ogaana obbasasula the end of the month obbasasula ssente zaabwe n'ogattako obbalangira n'okwagala obbakuba. Tomanya mulaalo busungu bwe na bulalu gye bwenkana. Omulaalo n'asobola okutta ente ezo zonna eziri mu billions ng'omumye emitwalo 10 oba emitwalo 3 gy'akolera omwezi. Kati kuggwe n'omulaalo ani abagenda osinga okufiirwa? Njagala ogerageranye ekyo ekitono ky'olina okuwa omukozi okimuwe osevinga ekinene n'obulamu bwo n'obw'abantu bo. Abantu bangi beewuguusa nga batuuse okusasula abantu. Kebere kampuni omuntu ng'abaddako oba omukozesa ng'ayimirizaawo kampuni n'ogaana omusasula asobola okudibaga kampuni ne kapitolo n'afa nga nenda bugisimufungi sino kyogera mukola. So buli muntu yenna akozesa omuntu fuba okulaba at the end of the month sasula omukozi oyo okowala loosi n'okumanya level y'obulalu omukozi gy'alimu. Abantu balina ebizibu nkubuulira. Buli muntu alya ku ntuuyo ze gobone Donald gosinga okuluma omukozi kyayinza okukola oyinza okikwasaako emikono ebiri n'oyongerezaako okukolima naye ng'akikoze kubanga akijja ku busungu bw'omutuusirizaako. Omuntu bw'akolanga musasule ekyo kyakoleredde. Kye kibadde ekigulalo gikyaliro kiwedde katutandike vidiyo. Vidiyo tugitandise tutya? Kansooke mpiseewo obubaka buno bugenderi pulezidenti wange. Mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu n'obuwombeefu njagala obubaka buno bukutuukeko. Manyi ogenda kutambula ogenda okwolekera eggwanga lya Bungereza okubaako emirimu gye weetuusaako nga gwe omuntu n'okusinkana mikwano gyo b'oludde okusinkana n'abantu abakuwagira. Naye embuulire tefa yonna ate okwerinda sibuti. Okusinziira ku soose zange njagadde okutegeeza nti gwe tonnagenda Bungereza naye already yosseri ng'akozesa ekitongole kye ekya CMI n'ekya ESO. ESO kye kitongole ekikettere eggwero kye bayita External Security Organization. Baasindise dda abampembe okubeera ku mukolo ogwo n'okwetoola okumanya kiki kyonna ky'ogenda okukola sinakindi okutuusaako obulabe mu ngeri yonna esoboka nga bayise mu bantu abamu boyinza okuyita mikwano gyo naye nga tesi mikwano gyo. Abamu bagenze dda gye bali baatuuse dda mu ggwanga erya Bungereza. So omukulembeze wange ne ttiimu yo weebereremu endyayo ensulayo n'abantu b'ogenda okusinkana. Bungereza essaawa zino mbi nvundu nkiddamu. Bungereza essaawa zino mbi nvundu. Ly'eggwanga erisingamu kanyo kawulire
nkiddamu Bungereza ly'eggwanga kati lisinga obubi mu kutambuza kanyo kawulire naye munnayuganda aliyo ng'ompuliriza weegendereze gw'oyita mukwano gwo si mukwano gwo akusinikira amannyo tolooza nti abaasese baseka kungulu naye nga munda bajjuddeko ekyo mukitegere so mukulembeze wange ne ttiimu gy'ogenda naye weegendereze abasajja n'abakazi bazze dda gye bali already nga bavudde Kampala n'abo abali already mu Europe n'abali Bungereza bali ku mission batuuza meeting bagatuuse batyo okutuusaako obulabe mu ngeri yonna esoboka ng'oli mu ggwanga erya Bungereza so mukama wange mu concert gy'ogendako n'abantu bogenda okusinkana weegendereze nnyo ekisembayo kye baŋŋambye nkugambe oli musajja muganda ataboola bagenyi ayaniriza buli omu naye ku lw'obulamu bwo akafuba kalekere mukyala babi akafuba ke bayita haga kalekere mukyala babi yekka Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu akafuba kalekere mukyala wo babi si buli akusinikira amannyo nti akusekerera musanyufu nedda bwebaka bumadinnya lusooka okuyisawo eri omukulembeze n'abantu abali Bungereza tawonawo nvuddebwo alright nakalera kankayisizeewo ddala bw'omanyi nti oli munnayuganda either okola mu gavumenti oba okola mu poliisi okola mu magye awasaba bakuumi bakuume oba oli munnabyabufuzi oba oli kiwuliriza wano wakulu nnyo era weegendereze nnyo gwe munnayuganda yenna oba oli musuubuzi oba oli headmaster oba oli principal oba oli munnabyabufuzi oba oli ki oba oli musumba oba oli ani munnaddiini wuliriza nnyo ewantu wano abasirikale be baakuwa oba be weesabira abasukka mu 2 oba 3 kimanye nti Museveni bw'akuwa abasirikale aba poliisi n'ekuwa abasirikale aba SFC nga bali 3 oba bali 2 omu ku bo alipotinga direct ku Ssemwai bw'oba olina abasirikale 2 kuliko omu nga mukozi wa Ssemwai kigaane kikkirize tulisinkana mu ntana olw'emputuuzo eno information gyemba wateri asobola gikuwa kebere TV kebere munnamole keberani gwe munnaddiini kubanga olina abasirikale abakuuma nga basukka mu 2 3 kimanye nti baba 3 2 ba Ssemwai nga balipotinga direct entambulayo endyayo bani boyogera nabo biki mukola bonna abasinga obungi baba reportinga direct era authorizing abantu abakuuma kabere wa police nga jide mu uniform ya police CMA ye authorizing obukumi bwonna so si police you apply ku police ng'oyagala obukuumi oba Ministry of Internal Affairs ebbaluwa zonna gabozi wandise zikomekereza zikuseemwaye Chieftains of Military Intelligence ekigambo Chieftains of the Military Intelligence kitegeeza nti kyekitongole ekiketta bonna ebikolwa eby'abasirikale bonna mukwata mundu mu ggwanga munfuna bulungi Chieftains of Military Intelligence kati gobo applies ku police ne bakuwa police nga ali mu uniform ya police oba ya bulaka oba ya kachi oba ya bombola bwe bakuwadde babiri omu wa Ssemwai omu wa police era reporting direct oba oli kabaka oba oli ani oba oli katikkiro oba oli abakuumi 10 abasatu ba Ssemwai era balipotinga okitegedde bulungi ekintu ekyo kati kiri gy'oli okwewugulaza okwemagaza n'okumegerera ng'akabaka sibe ku ggaali nga kali ku lugendo gikamanyi kiri gy'oli embuli etefa yonna n'ekyo nkimaze alright tutandise ne Dana Atwine n'abazadde bonna mu Uganda mbalamusizaako bannakazadde bannakabotozi ne basakabotozi mwenna okwetoola ensi bannayuganda gye muli kansumenti muli bulungi ennaku zomwe ziri 12 mwezi gwa 2024 taata mama senga kojja gy'oli kansumenti oli bulungi ebigenda mu maaso ebyokutulugunya n'okukwata abaana baffe ku mpaka okubasiba nga bigenda mu maaso njala bategeeza amukyala Dana Atwine kansumenti otuusa ku vidiyo eno bulungi nnyo Dana Atwine oba kansooka ku abazadde Musemateeka wa Uganda yenna tewaliwo kawayiro kawa kitongole kya byabulamu ba Ministry of Health lukusa
kugema mwana wo nga tomaze kukkiriza ng'omuzadde kiddamu. In the Constitution of the Republic of Uganda, there is no any law which allows the Minister of Health to take advantage, any advantage against your children before you agree as a parent. You remain with the all right either to accept or not to accept. Please, mwenna bazadde mbategeeza. Ministry y'obulamu nga ekulwa Dr. Ruth Aceng ne Dana Atwine mu constitution ya Uganda temulimu tteeka nakawaayo kabakkiriza kusibaga mwana wa muntu ng'omuzadde takkiriza. Era gwe omuzadde yenna gwe baasibagidde omwana wo ne bw'atandika okukolanga bomu oba abaluka akola ki? Genda ku poliisi gulawo omusango, funa lawyer agguleko omusango, awaabire gavumenti n'ekitongole kya minisitule by'okwenda kubanga kimenya amateeka kye baakoze mu constitution tekiriikyo. Omwana waalwalira wonna n'atandika okubanga ekimenke, olina olukusa ogenda okuwaabira gavumenti ne Minister of Health kubanga tewali kawaayo omusamateeka yenna kakkiriza kitongole ky'abyabulamu kusibaga mwana yenna ng'omuzadde takkiriza. Essomero lyakikoze liwaabire. Owaabire ekitongole ky'ebyobulamu ne gavumenti yaayo seriti bahabulwa kubanga bakikola mu bumenyi bw'amateeka. Kyenjagadde osooka obategeeza ekyo. Mutegedde bulungi? Bwe mala bategeeza ekintu ekyo era njala bategeeza. Mwenna ba Twitter warriors abali ku Twitter. Bwe nva ku video eno ngenda postinga video y'omukyalo ono Dana Atwine eyagambye nti agenda kusasuza abantu bonna bagenda ofuluma eggwanga singa batebeegemeza ng'agenda basasuza $150 nga bafuluma eggwanga. Njala bategeeza tewaliwo mu ssemateeka w'eggwanga wekiwandiikiddwa wekirambikiddwa oba mu ssemateeka afuga World Health Organization okusasuza omuntu yenna atakkiriziganyiza na kumusibaga tekiriyo. Bwe nva ku video eno ngenda postinga video eno abajagala mu inbox njibawe mugiteeke ku Twitter nga mugenda ku mutimbagano gwa World Health Organization muwaabire omukyalo Dr. Ruth Aceng obuferebwe n'obutemu. Bwati bwe yayogedde kankabaddiremu. Kino kiwaliza Ministry y'ebyobulamu okwongeza enteekateeka eno okutuuka ku Sande ya wiiki eno nga 14 omwezi guno. When we close this window of this campaign, any adult anywhere in the country, if you want to get vaccinated, you will have to part with not less than $150. You are going to pay because it is a requirement. And you'll be turned down at the airport, or you will not be allowed to travel because now Uganda is among the belt countries that are supposed to have fully their citizens immunized. We are going to phase out all those so-called fake yellow cards. Anyone we do not capture in our system, you did not get vaccinated. And therefore it will be very, very difficult for you to travel. Those of you who want to travel. Alright. Bwe nva ku mutimbagano guno ngenda kubasindikira ka video kano kapostinga ku page zange zombi abajja mu inbox nkabe mukatwale ku Twitter ne mugenda kapostinga no kawereza ku kibanja kya World Health Organization nga mbagamba nti nakyalo ono omukyalo Munyarwanda atonye Moli yatugambye nti abatakiriziganyiza na kugemebwa nti ye tuli bakusasula $150 nga tufuluma eggwanga alyoka ategere nti ensi yakoowa omuntu gwe bayita akabano n'Abanyarwanda. Butyo bwe nabadde ndi ku video gye nakoze ku lunaku olwokusatu n'abakubi b'emasimu omu yagenda nti munoonyeze ku Dana Atwine ebimukwatako. Taata teweeruma lulimi. Dana Atwine yaani? Kyenjo kugamba ono tajja kulaga kitaawe wadde nnyina. Wabula direct brother aliwo gwe tumanyi ye mukulu gwe bayita Frank Tumwebaze Kajiji ono mwannyina Blood Brother era Munyarwanda munne oyo ono Dr. Dana Atwine ne muganda we Franka Kajiji Tumwebaze era owakabano yoyo kati mission kizakoze endala eri banna Uganda enchafu kwate kalamu
wuliriza eno video njagala Dr. Dana Atwine ekotuukeko bulungi nnyo owulirize bulungi nnyo omanyiza agali nga bawera bwereere ate benga gamba bagawulira era bagafuna. Alright. Dana Atwine ono yasoma bilala akola bilala nabagamba nti eyito omusawo yagwamba gwe ng'omulalu wanabanga omwomutambi wanaze mu lumbe n'agwa mu buugi naye nga tesi yabadde omufiirwa n'ono bw'atu bwe yajja n'agwa mu buugi bwa Minister of Health kuba tafaayo. Dr. Dana Atwine ye ali era mu family eno mwatambulira eya Yoseri ono nga mwanyina wa Frank Kajiji tumwebaze Minister omunyalwanda omubbi omuzibu. Ekikolo ekira kiyakola ku bannayuganda kyembadde temumanyi kankibanyumize buli omu ogenda kukwata ku mutwe naye nabagamba nti embulire tefa yonna. Mu mwaka gwa 2017 muwulirize bulungi nnyo mwaka gwa 2017 omukyala y'omu ono era ng'ali mu ministry eyo in fact kansooka ensimbewo akatyawo neme kulandulukuka nnyo nsooke mbategeeze. Tutenda Yoseri kutta bantu naye ekitongole kyasinze okutta abantu mu Uganda bakiyita Minister of Health ate nga kiri mikono gy'oyo mukyala ne Dr. Ruth Aceng bakyasinze okutta abantu batta abaana abali mu mbuto kyekisooka batta abaana abatayingidde mu mbuto z'abanyaabwe bano basiiga abantu siriimu basiiga abantu obutwa babufusiiga batya mpuliriza ekitongole kya Minister of Health mu Uganda kyekyasinze okutta abantu batta abatannateetondebwa mu lubuto batta abatondeddwa mu lubuto batta abakulu nga bayita mu system y'okusibaga kati wulira musharinge video mu mwaka gwa 2017 omukyala ono Dana Atwine omukyala omunyalwanda era naye ataliko nsibuko era ataliko mirandira nga kitengejja ono mukama we yamuwa omulimu Yoseri Tibahabulwa tabayisiba mutabani wa Kareche ensire tezizide ensanga bisibe ekitongole ekya Global Fund kyatuuza olukungana mu ministry y'obulamu nga mulimu abasawo abakugu ne bayita noono mukyala Dana Atwine omubugumyekoko akatono mu byobulamu. Global Fund ngebagamba twagala bawa ensimbi za America obukadde bubiri okubayambako mirimu gyammwe egy'okubanga mutambuza ebyobulamu mu Uganda. Naye mu bukadde bino ebiri twagala baweramu ne galimpitawa $5,000,000 nazo muzigabire bannayuganda abalungi mu kwegadanga oba mu kujja ebiwojjolo. Naye obupiira buno tebutuukiridde na mutindo gwe bulina kukola ki gwe bulina kubeerako. Abasajja abakugu nga batwala obupiira buno bukebeza bannayuganda abasawo abakugu bagenda okizula nga obupiira buno tebutuukiridde na mutindo gwa bulamu bwa bannayuganda. Basajja battu nga bagamba Global Fund nga bagamba basajja ba Global Fund n'abasajja bajja okukiikirira ne babagamba nti mmanyi yes ensimbi tuzaagala bukadde buli $1 naye tetugenda kukkiriza nsimbi ezo kukwakulizo kw'okutwala kondo mu bukadde $5 nga teziri ku mutindo obuyinza okutuusa obulabe ku bantu baffe. Abasajja baasoma ebyobulamu nga bagaana. Omukyalo ono nga avuunyula amakugunyu ge n'enkoboga amagulu gamulinganga emiti egya settaala ng'addako mu kasenga akamu ng'ategeeza Yoseri Tibahabulwa tabayisira mutani wa Kareche. Temunnanga aba Global Fund bali wano abali wiringe tu obukadde $2 naye ate akakokolizo kali nti baagala batuwe ne kondomu $5,000,000 ninga kondomu zino si ntuufu nfu. Yoseri n'amugamba okay mpaamu eddakiika ajja kuddira. Banne bonna bakugu nga bagaana. Wayitawo eddakiika mpawekaaga ng'abasawo bali abakugu bafulumyemu omukyalo ono nga afuna olukomo okuva ewa Yoseri nga amugamba bagambe sente bazituwe ne kondomu tujja zitwala tumanyi kyazikozesa muzi w'abantu bagende fiti bitukwatako wozikozesa nti munnanga omukyalo Dana Atwine ng'akkiriziganya n'abasajja nga bakwata obukadde $2 nga bazibawa ng'awerako ne kondomu $5,000,000 eza kondomu enfu bwefufululu.
kati okuva mu 2017 kondomu zino zibadde zigabibwa mu health centers ku byalo nga zitambula nenga bali tebababulira lwaki kondomu zino nki nfu nabagamba mujjukire okuva akawuka kano bekaasaasaana obulwadde tebukendeerangako bweyongera bweyingiza lwaki bweyongera naawe ojja kibuuza jjajjaawo ajja kuwa ansa nabagamba omuzungu tagaba kyabwerere nga tekiriko kakwakulizo olya bulungi nnyo omuzungu tagaba kyabwere nga tekiriko kakwakulizo kondomu zino million 5 zibadde zigabe naye nga kondomu zino nfu ng'addaala tuli mukama baazikiriza abasajja n'abakazi beegadange bafune nga zaateekebwako akakwakulizo nga zirina kugabibwawa mu Buganda million 5 zisaasaana nakati zisaasaana kulwa million 5 aziwaayo abantu baffe oyo ddaana atune mukama oyo seriti baabulwa utabayisula mutawano wa kalensi tetemuzizidde ensanga bisibe kati nga tuvudde ku ekyo mulina abala kye mutamanyi mwegendereze nnyo bannayuganda naddala abalungi mu kwepiica nga gwe okwepiica bw'oteepiica owuliranga ensi ekulesse era ng'oliko ekikyamu ogwo omuzimu gwe tuyita 5 minutes ghost mugutwale mugusamirire mukendeezeeko ku muzimu ogujja baleetera ebizibu 5 minutes ghost etikka abasajja n'ayiika windows olw'okuba alabye omukazi nga tasobola kwekontrolinga yeziisa abantu basinga obungi basajja bannange mbagamba mugende musamirire ku muzimu gwe tuyita 15 minutes ghost ogubatikka ne mubanga temusobola kwekontrolinga mukendeeze ku busiru bwammwe kuba mujja kufa Museveni abaagala muli bafu mwenna kuliriza bulungi nnyo obupiira buno ddala tulina obukadde obutaano buyakkiriza buno bwasiiga abakazi n'abasajja empitambi ya siriimu n'ebirwadde ebiva ku bukaba oba mu kwegatta mumpulira bulungi nnyo ekyotoza mukitegedde bulungi nnyo nga kiba ku bupiira obwo kati ate ekirala kiikino gwe muvubuka munnange ne musajja munnange ali eyo bw'oba osobola genda okwate ssente zo weegulire galimpitawa gw'omanyi nti mutuufu muve ku by'obwerere galimpitawa ziri katale ez'obwere zonna nfu zitya ekitongole era ekya Chieftains of Military Intelligence ekya CMI nga bwe nabagamba bwe twali mu senyiga 19 lumima mawugwe ekitongole kino kyakkira eddagala kiriteekamu obutwa obwali butugumbula bannayuganda ng'enswa z'oku kkubo ekitongole kye kimu kirina laboratories mwe kikolera obutwa era nga n'obupiira obusinga obungi ennaku zino bugaba obwereere busookera ku kitongole kino ekya Chieftains of Military Intelligence ne bakubamu akawuka akasiriimu ne balyoka basaplayinga eggwanga lyonna n'okusingira mu Buganda ng'ofuna kondomu nenga olwedde munnange erimu akawuka kasiriimu kyova lalaga nti nze ndi mulwadde mukazi we si mulwadde naye ng'ekyo eyo si ekozi kyova lyagamba nti nze mbadde nyambala kapiira naye ate nina siriimu okitegedde bulungi ekintu ekyo kati mutegere bulungi ne CMI kondomu zonna ezireetebwa nga zimaze okuva mu bitongole gye ziba zijja oba zisuula kondomu zino bazikubamu akawuka kasiriimu ne bazipa supplyinga ku bwereere ne mwegadangira ddala ne mufunamu izatisi ez'okusigalangira mugalamidde mpaka lwe tubateeka wansi mukubire mu ngalo message eno agiwulidde tegeera bulungi nnyo atategedde bwotyo bw'olifa kubanga bannayuganda basinga obungi mulowooza nti information ebatukako ya bulimba omala kitukako n'olwoka okitegeera so neza mutegedde bulungi nnyo kino bakikoze okuva mu 2017 n'okutuuka olwa bakyakikola olwala nti bagaba kondomu za bwereere manya nti bakuwa supply sosis waliwo omusajja mu Mexico yali ku swimming pool ng'ayimiriza abakazi ng'awaana buli mukazi ayite kati wajja ekikazi ekinene nakijeriga kyampupa n'agwa mu swimming pool kati yotamu gye nkozeseza eyo gye kyakozesa kazi kampuba omugere n'agwa mu swimming pool muyinza nga omusajja olulimi kiri wayogera olwo kale yeyo ensonga nenjagadde obategeeza mugitegeere bulungi nnyo ku nsonga ezo ezikwatagana n'omukyalo Dana Atwine oyo naye walumba ezzaaya w'omulaba asinika obunnyo ng'embwa munnange atejja ebyayi mu ssubi omanyi nkozesa oluganda nga lubikkeko bulungi nnyo nga ne gwenda ogambye tajja kwesisiwala ku bigambo by'omugambye kale kuza mutegedde bulungi nnyo ekintu ekyo alright kansule nti yose yatuse tetundagenda kere mu kabokisi kaki tetundagenda mu kabokisi kamawule katusooke tujje wano
buno bakajala bugenderi yoseri tibahabulwa lutabayisura mutabani wa kale kinsera bizizide saka bisibine munne Pilato ne mwana bana Uganda namo bana Uganda bali mu gwange lya Bungereza nokwetolesi yonna katusoke tuddeko kemabega mubadde mu kimanyi bulungi nnyo nti waliwo endagaano wakati wa gavumenti ya Bungereza ne gavumenti ya Pilato okujja abanonyi b'obuddamu bonna abajja bagoba oluma okuyingira mu ggwanga lya Bungereza nabateeka mu kampu ez'enjawulo bwe bamala obbalemerera ne basalawo ate babatikke banoonyeza ekifo bagenda obbateeka ng'eggwanga lye baalaba ettuufu ly'eggwanga erya Rwanda ng'ate mu kimanyi nti bamala okuyingira e Rwanda bakomekkereza bali mu ggwanga lya Uganda. Wabaddewo okulya n'okkomba essiyani ku mulimu guno kubanga yo Rwanda ssente yali yazifuna nga yazimbako ne bye yazimba n'endala ne bazeggwera nga mukimanyi. Naye kooti naye ezze ebirinnya eggere baga nti mukola si kituufu kubanga abantu bano badduka babe kunoonya obuddamu ate lwaki mubasindika mu ggwanga erya Rwanda nga mukimanyi nti Pilato naye si mulungi mu kulinnyira eddembe ly'obuntu. Basanze obuzibu amaanyi nnyo okuyimiriza enkola eno. Wiiki ewedde yennyini Pilato yasituka n'agenda mu ggwanga lino erya Bungereza okusinkana Ssaabayindi afuga eggwanga lya Bungereza kati omukulu Sunaka bamale okwogera ku nsonga zino nga kino kyavudde nti ennyonyi zonna okwetola ensi yonna zaaganye okutikka wadde n'omuntu n'omu okugenda mu ggwanga lya Rwanda. Ennyonyi zonna buli kika kya nnyonyi ekiri mu nsi yonna kyaganye okwenyigira mu kikolwa ky'okutikka bannansi abalonyi b'obuddamu bali mu ggwanga lya Bungereza. Ono Pilato ng'atuuka ku namba 10. Prime Minister, if you don't get flights to Rwanda, are you finished? Ndowooza olya kanamuno yakamubuuza mukulu Ssaabayindi Sunaka bw'otafuna nnyonyi zitwala banonyi babuddamu bano ogamba nga batega ku bugumye kasinisewo otunyo ne kayingiza Pilato ne bayingira munda babeeko engeri gye babyogeramu kati uli kankabadde bulungi nnyo mu kawulire. Prime Minister, if you don't get flights to Rwanda, are you finished? Kateze otunyo ne katege otunyo tugende munda va ku bayaye kateze butezi tunyoga va ku bayaye tuyingiremu kati ne bayingira munda ne va ku bayaye kati lwaki nzesa amawulire ago mulaba Eritrea Ethiopia bonna bayitirivu n'abantu abategeera kale zingidde mu Uganda bonna banoyi babuddamu naye nga balina ekigendera ekibaleeta mu Uganda. Kati otwogerera essaawa zino ennyonyi zonna zaaganye bulungi nnyo okutikka omuntu era nga zimujja Bungereza zimuleeta wa Rwanda. Kiki ekyazzeeko? Lwadde terubulimyusa Ssaabaluvu Yoseri Tibahabulwa nga bulijjo osanga bisibe yayagala okusomba abantu bonna nga abajja Bungereza abaleeta Rwanda ng'akozesa Uganda Airlines amala okunywa ku mazzi. Nga bulijjo ataali okutambulira kusibirayo amenvu ennyonyi zonna bwe zaaganye okuleeta abantu abo Yoseri Tibahabulwa yenga buli wamu ateekawo ennyindo yasindise edda delegation n'essimu ne zivuga n'agamba Pilato okufa n'obutanyagwa nze Uganda Airlines weeri tukole eddiiru efune luutu ng'eva Kampala Kigali Bungereza ku Heathrow oba ku Gatwick ennyonyi egoba batikkemu tubaleete empaka Kigali. Museveni njagala wakane ntoli mu kwogera nteesaganya ne Pilato nga mwagala kuleeta oyagala kukozesa Uganda Airline mu shopping eddiri bakuwe luutu eve Kampala ng'egwa Kigali eve Kigali egende ku Heathrow oba Gatwick gye mugenda okujja abantu abo mubaleete mubateeke Rwanda oba Kampala nga ssente kubanga gwokimanyi oyagala ssente ate n'abantu bano baagala bakozesa entwantalo zo.
oyina obunyonyi bubiri n'ekitundu buno butukutuku bukoma ba Dubai waludda wakati zino simebu zino Boeing ze waleta zino etokotanga generator yato zenyonyi zoyina kati ato yagala bannaye simena kumanya so bana Uganda mutegere ntu ono Yoseri ya ali munteseganya ne Pirato atenga yo yennyini Rwanda eyina ennyonyi zaayo za Uganda Rwanda Air nayo nga company franchise yaganya okukola ekintu kino nolo kono bamuyita no retreat no surrender ewali ebiwunya walaga kyali agambe yagala yikuteekayo Uganda Air kubanga Rwanda Air ennyonyi eyo si akagame direct erimba shareholders abalala kati baagala kutta image yayo kati bano bali okusuula buli kimu baagala kukingira mu izbeyo bakingire bakibemu mutwe bali okubakolese nenga Uganda Rwanda Air bananyiri kubainamu emigawo bagwira tebagala kosa Rwanda Air egende gye ebintu ejja abantu abo image ejja kufa kati bano bo abaka bana babbi bo bagani tutugera kuyingira teke mtuto jya abantu balete Kampala kati nekyo mukitegedde bulungi nnyo ndizo mukitegedde yasongora kintu mukuru oyo ayagala kola ekintu ekyo awo tuvuddewo tugenze ku nsonga ki ensonga endala njagala egende wa president wange omulonde Kyagulanyi Ssentamu njagala buno baka bugende eriwo tasoke mali n'okutereera Mr. President kulamusizaako Robert Kyagulanyi Ssentamu kansubenti oli bulungi buno baka njala kukusange woli okusokera njala okubaza emirimu bino gy'okolera eggwanga n'ekibiina kya National Platform ne People Power n'okutwala obuvunaanyizibwa okulabirira family zaawo bonna abaawambibwa n'abattibwa bataliiko mayitire era olwaliro tutyo obuvunaanyizibwa osobola okugendako okulaba abasibe abo naye Simon Byabashaija akulemesezza okulaba abasibe abo olw'okuba nti alina okufuna order from above kansookenza nnyo obutambi buna abantu bamutegeere lwaki bakulemesezza n'endyoka kuwa information ejijala okukuwa wulira abasibe baffe naye bwe ntuuseeyo ne bannemesa okubalaba bwembuziza lwaki bannemeseza okulaba abasibe bulijjo tujja ne tubalabako n'abantu abalala bajja ne balaba abasibe ne baŋŋamba nti sikirizibwa kulaba abasibe kubanga waliwo abakulu aba gavumenti abalala abagenda okubalaba so ne mbabuuza teekaaki ne balisinzidde okuŋŋaana okulaba abasibe bagamba yekona gye balina nafuwapaawo kyono kiddiridde ennaku nnyingi nga batuukirira famire zaabwe n'okututegeeza nti abasibe ku nkomera bagezaako batuukirira obakirizisa emisango gye batazza bagamba bagenda basumulula naye balina okukkiriza emisango egyo twabawa amagezi baleme kukkiriza emisango gyonna kuba tebazza musango tebalina musango n'ogumu gubazza naye era ekyo njagala kyongera otulaga nti ebitongole byaffe byonna byonna byawambibwa byonna bikozesebwa okuzannya byabufuzi kuba abaana b'abantu be basibye okumala emyaka 2, 3, 4 abali ekitalya eruzira n'amakomera amalala okwetola eggwanga tewali nsonga n'emu lwaki tebabata tebalina musango n'ogumu gwe bazza kuba singa badde n'omusango bandibadde babasimba dda mu kooti ne babawozesa naye tebabawozesa just babasibiddeyo okuzanya byabufuzi nga batabasiba abalala naye ate abatalina musango ne basigala nga baganye basumulule twongera okubanja abasibe baffe babasumulule babate awatali kakwakulizo konna ate babalirire nobalirira kubanga babasiba nga tewali musango tugenze maaso n'okupetitioninga amakooti gonna okwetola ensi yonna era tukakasa nti yo pressure gye baliko kati baagala bata ne baagala bata nga babataddeko okukwakulizo tetwagala kusaba okukwakulizo konna ku bantu baffe babasumulule kubanga tebalina musango akomukawulidde kati kambawe ng'ali ekitalya wennyini so tuva wano kitalya kugezaako okukyalira abasibe baffe ba political prisoners naye bannemeseza okubalaba tuseewo ne batugaana okubalaba naye mu ku nsonga ze batuwa nti abo basibe kati gavumenti egezaako okwogeraganya nabo bagezaako okutuukira famire zaabwe bulijjo ababakyalira bakozesa okubalaba batugaanye okubalaba bano abali
abali wano sibe bokka waliwo abali ebizira n'abali makomera amalala abaana babandi bamaze makomera emyaka 3 4 n'omusobyo tebabata tebabawusa makomera naye kakati ate n'okubakyalira abagemeseza neera twongera okubanja abantu baffe abo kubanja nti babate kubanga tebalina musango balina obbata ate babali. All right. So well done, Mr. President. Kati mukulu Balaam Balugahala obufu omujja mu limbo nkulamusizaako munnange. Umanyi abafu abapya nga bakajja mu limbo bakubijja baba n'akajanja kangi nnyo. Beebuuza ebibuuzo bitakwatagana n'abuuza basanzeeyo mwafa mutya mumazewo bbanga ki wano gwewafa ki kiki ekyakutta wajja otya okufa biki naye ng'ate naye mufu. Kati minisita omujja mu bafu akajanja kalese kangi nnyo kasinga n'ono akuumula oba ayita nnaku ng'aggula akamugwanya gy'obeera ntasobola kugumiikiriza kutuuka aggulewo olujja olwayingire mu kamugwanya alyoka akuumuke bulungi ye Balaam Balugahala. Wetwogerera essaawa zino yajja yeemasagga ng'eggongolo esiba akabugo nti ye waakabi nnyo era yasinga super minisita. Era munnange ng'asinika obulinga era wetwogerera essaawa zino takyasobola kwogerade n'ekigambo n'ekimu olw'ensonga nti omukulembeze kennyini yamugambye. Mugamba nti abasibe munnange bafunamu obuuma nti ye bizinensi yange lwaki temubata bizinensi n'egwa. Mugamba nti munnange abasibe bakozesa byabufuzi lwaki temuta abasibe muno ebyobufuzi byange ne bigwa. Kati nga badde enkola yaabwe nga boogereza abasibe okumala ebbanga lyonna. Nakati kiri olwabalidde Yoseri yasindisa abasajja b'abawanvu n'abampi bagende boogereze abasibe bano babagambe nti munnange omanyi kiri bwe kinebwe n'okusala omugambo bali mu kusala omugambo teri abakwatira kitiri abakwatira nsawo bali mu kubatokota omugambo ogutokomukanga enkuba bali mu kusala omugambo bakkiriza abaana bano n'obbawa ensimbi nti baveeyo bakkirize emisango gye bazza naye abaana bano bakimanyi tebalina musango ate bwe balemerako bwe bugagga bwabwe kubanga basibira bwereere. Kati minisita omupya nkulamusizaaho omufu omujja mbijja abuuza bwe wasookayo okufa nti mwafa ki mumaze ebbanga kiki ekyakutta ani yakutta bwega bakuziika bulungi nga banziika bubi. Kati mukulu njera kugamba ekigambo kimu Uganda nsi nnene eri abaagisookamu ne bagirekawo naffe tugenda givamu tugirekere abagenda okujja. Neggwe okwebuzaabuza ng'afukaana aba nti gwe osinga otegeera kizibu nnyo okubeera omusiru mu basiru n'olowooza nti oli mugezi. Mukulu genda mpola olw'ensonga tuli ku bintu bya ddala. Bw'oba oyagala otegeera nti Uganda zaabu nga sigwa musima buuza kwakulya ku kitongole ky'ebyeddembe ly'obuntu mu Uganda omukyala Bwangadya ekyamutuuseeko. Omanyi ataala okutambulira kusibira y'amenvu Linda Kiggweeyo mwana wattu afumita Mboowo abamu mwagala nkozesa omukira naye si kiba kituufu mu Luganda olwange lwe mmanyi ebigambo ebyo byekengera ng'omuntu ajja bijjamu okuvvuunula okulala obyewala kyova olambagamba nti Linda Kiggweeyo afumita Mboowo gwayagala kiri oli wa ddembo kyeyogerera ku live yo oba mu kabokisiko. Radete Lubusa omukyalo n'abadde nga ayogera ebigambo nga yeemasagga ayogera alimba akinnambuka naye nga tamanyi nti ekitongole kyakulira kye kimu ku kyalima empindi ku mabega ekitongole ekyensi yonna ekirwanirira eddembe ne kiggalawo ofiisi yaakyo mu Uganda ne kigenda omuzungu Magulumeru n'asiga mukadde akwasiza ku mmere ye. Radete Lubusa omukyala Mariam Wangadya ng'avaayo agamba nti mu yafeesi ye mwakolera yeraliikiridde mulimu abalina obubundu obuto nga batambula nabo mu kifuba mu kiwato nga bulinga bubizzi nga bwesibye mu kifuba neeraliikirira nti ebyokuwenda biyinza okuba nga si birungi naye nabagamba nti kamwa kabi kasasiro ganga buli lw'oyogera ekigambo ku social media kuno ku internet manya bajja kivunda ate bajja kikuddiza mu bwetavu bw'okyagalamu. Omukyalo n'abadde ng'abeerako press conference mu parliament ng'ayogera ng'olwano bako nga tamanyi mu Magulumeru buli kimu bakifuna bakiraba. Radete Lubusa nga wabeerayo omusomo okwataganako okulinnyirira eddembe ly'abantu nga gwali gutegekeddwa mu nsi z'Amagulumeru ndowooza ewali headquarters za International Human Rights. Nga omukyalo ono agamba nange ngenda munnange nga ateeka passport zijjadala n'ogiziteeka afune visa n'akabinja k'abadde agenda nako bamugambye munnange onootusonyiwa
tetusobola kuwa visa genda mu nsi ezo olw'ensonga nti ebigambo bwajja otokomoka nga weewakana abantu abawambibwa n'eddembe ly'abantu erinnya mu Uganda kuga nti gwe tuliraba era abyogera babikozesa byabufuzi tubadde tubiraba kati kitegeeza nti conference gy'ogenda buli abalwanirizi ba ddembe so si y'abasapootinga balinnyirizi ba ddembe. Olina essimu ey'obuyonjo, olina ne kompyuta kalimagezi, munnaffe osobola okugenda ku Zoom ne tukusindikira linki n'ogikoonamu n'osigala ng'oteesiza ku Zoom nga Mariam Wangadya ennyonyi gyesonyiwe nga embwa bwe yava ku nseko kubanga bw'esekera okugola bwogozi. Ndowooza mukitegedde Mariam Wangadya, ndowooza okitegedde. Waddanga eyo n'oyogera ebigambo ebitakwatagana ng'empale ya Mukama Museveni, ndowooza kati okitegedde ki kye bayita okwogera ebigambo nga tebikwatagana. Tuli mu bintu bya serious. Kati butono oli omufu omujja mbijja abuuza abafo bye yasookayo nti baafa batya, bamazeyo bbanga ki, ono nga bamuziika bubi, ono nga alina ssente, naye ajja kifeesingako era ajja kitegeera. Ensonga lwaki tubagamba nti mugende empola ku bigayo mwogera. Kati bwe tuvaawo katugende ku nsonga eno. Abamu nansonyi Oluganda lwenkozesa olumu lukakkali nnyo naye ng'ate lulimi olwange oluzaaliranwa lwennyumirizaamu nga bw'olira Omungereza bw'afukuta Oluzungu, nga bw'oli Omumerika bw'ayogera Oluzungu lwe Olumerika, nga bw'oli Omuscottish bw'ayogera Oluzungu lwe Scottish oba Abaireland, nange bwentyo bwendi. Naawe ayogera Olusoga, beera Musoga mulungi nnyo, ayogera Olunyolo, beera Munyolo mulungi nnyo, beera Mulugwala, beera Mulugwala mulungi nnyo, Muteeso, Mucapadoolo, Mukukusabbiini, Omudinka, mwogere ennimi zammwe. Azaagala aziige, atayagala y'anaamanya agenda etugere ku munyaanya, tuwali kyakkola. Katugende mu maaso. Omukulembeze wange Honorable Kyagulanyi Ssentamu njagadde okusooka okusimba wakati wali ate nsooke nkubuulire bino munnange. Gakuwewa munno oba ekizimbisa omwesikoko ebiseera ebisinga kulagirira. Mr. President Kyagulanyi Ssentamu oludde mu music industry ebyobufuzi obiruddemu lwakuba nti abasinga obungi balooza nti obiyingidde jjo, lwakuba nti okusirika asirise teyejjusa, wasirikanga ebiseera ebisinga naye nga buli kimu okiraba nga bwe kitambula. Ne ggwe n'osalawo obubaka bwo by'obufuzi obuteeke mu nnyimba ze wayimba okuva ku lunaku olusooka nga za nsonga. Bw'agenda okulaba nga ennyimba tebaziwuliriza nnyo naziwa makulu naye ng'ate baziwuliriza n'oga nti kambyambale mbireete bibatuusize ddala ku mmeeza ke katenga akaliwo. Naye mu njegeeno eriwo gana amagezi njagala gakuwa. Essaawa zino tulina ebintu bingi ebituli ku mitwe n'ebiruma bannayuganda, naye omukulu ow'ekitiibwa Mawaggali Hooligan Mathias Mpuuga Nsamba atufuukidde ekyambika oba afuuse diversion, ate nga tewala nnyo okufuula ekintu diversion nga tetwagala kyo kifuuke diversion tuve ku mulamwa. Mukulembeze ngenda kusaba weewoleko olunyirire mu bikolwa ekibiina kya Forum for Democratic Change bye kyakola oluvannyuma lwekyazuula nti omukyala Betty Turyomwe Namisango Kamya yali munyampi nga ne wayina okunyampira tanyanyampa oba wayina okunyampira tanyampirawo agenda anyampa buli wasanze oba ng'afuuyira batalina kufuuyira. Ekibiina kino bwe kyazuula nti muli wankwe ate yeekyangalira ebigendo bibye, ekibiina kino kyamunaabira mu maaso nga nabwe gisimufundize tekimugamba kwata obugugu bwo oyongereyo, kubanga yali omu ku bamyuka bamyuka retired Colonel Kizza Besigye. Omukyalo ono yaddanga ku mitimbagano kuli TV, Telefine na radio n'ayogera ebikikinike ng'ayogerera mujjawe so nga ate baayogerera be baamusenza. Omanyi kibi nnyo okusenza omuntu ku ttaka lyo ate n'akufuukira kagumba weegoga ebiseera ebisinga musenze nga wamusenza ku kibanja kyo ebiseera ebisinga mwana twakwefulia n'akutta nga bw'eri enkola y'abasajja abaakabalo. Omukulembeze ngenda kusaba okoppe olumu ku lunyiriri ku bikolwa FDC bye yakola okwetawuluzaako omukyala Betty Namisango Kamya Turyomwe bwe yamufutula nga nabo gisimufungize era olwamufutula ebiboozibozi byatambula ku TV ne ku social media ne mu kibiina ne kisetulinga ne kivaawo anti bwe baasindika enkwezi eng'endala. Ngenda kusaba n'obumbu Mr. President otuyambe otugobere Mpuuga official mu kibiina kya National Platform. Ebisigadde bitulekere wisha Ruhando.
If you are to change this nation, we need action. We don't tolerate nonsense. If we are to remove the dictator, we must get rid of all his agents within a national unity platform with immediate effect. Omusajja agenda ku TV n'atandika okujolonga n'alaga nti ye amateeka g'ekibiina agamanyi era alina obuyinza. Kati ate nga amateeka gafuga mwenna nawe gakufugiramu ate nga goyina power goyina amaanyi. Mukama wange nkusaba bwe tuba bakujjako Museveni n'okulaga ensi nti tuli example. Fungula Masaasi Mpuuga nsamba genda bugisimufungize ebisigadde tujja birongoosa. Nga FDC bwe yago beti na misango kamya ebisigadde ne babitereza. Tukoyo muvubuka ono ogenda ku TV nga yambadde ekifaananyi kya Nuupu ng'ataavuma Nuupu. Tukoyo muvubuka ono okozesa ssente za state ng'agulirira abaana ate bakuteeke wansi n'okuteeka wansi ekibiina. Bwe tuba bakujjako Museveni, let us get rid of all Museveni's agents. Mpuuga nga yasooka n'akabinja ke. Ye nga nina bugisimufungize mugobe ekiba kibe. With or without Mpuuga, Nuupu is there. Nuupu is people, not individuals. Nchita, Mr. President, with or without Mpuuga, Nuupu is there because Nuupu is people, not Mpuuga and his group. Kaberemo nadini nga yambadde sekapulayi oba eminagiro gyonna nakubira essimu bwe sima ebikimututu. You don't need Mpuuga. Tomwetaaga. Ne Uganda teetaaga Mpuuga. Famire mwetaaga. N'akabinja k'aba basajja tetubeetaaga. Twetaaga change by all means. Tufiiriddwa obulamu bwaffe abasajja. Abaana bali mu makomero abasajja. Abaana batewala abasajja. Biba balyamu oluku ne bagaana change okukyuka kubanga twalina plan ya countrywide demonstration within 2 days nga government egudde. Abasajja bennyini balya ssente balemesa. Tetulina kye tubeetaaza. Tetulina kye tubeetaaza. Bonga ba planning okutta naye planning obajjawo babenga obajjawo kiwedde kubanga ba planning okutta. Ssekabaka weyo leka kuluma entumbwe. In this particular moment, we don't need any experienced politician. Those are fools. Fools grow more than normal people. Abasiru bakulama okusinga abantu ba bulijjo. Tukoye. Mr. President ngenda kusaba. Genda komo bimu kubikolwa. Retired Kano Kizabi yakola. Okugoba omusajja okugoba omukyala Betty tuliyome na misango kamya. N'atereera wayitawo nakummeka ng'agenze ali wa Museveni n'akabinja kaabwe. So byebyo benjagadde okwogera ku musajja oyo n'akabinja kubanga bo bagufudde mugano najja ku TV tayogera ku kizibu, ayogera ku bitabula na bisaanyaawo nakuteeka wansi. Manyi ayogera omu amagamaga sera bisinga saagala sala mugambo oli agenti asala mugambo nga tewali bujulizi. Mukulu ono byabadde ku Natasha Broadcasting Service ayina ebigo byayogedde era singa nambadde kumpi nadde ngenda mukubirawo. Nabadde ngenda mukubirawo yayogedde bw'ati. Nakugamba olabanga omuntu ayogera ng'asimba mmanyi tayatula kamwa kano manya nti oyo waakabano. Bw'olaba omuntu ng'ayogeza mitaafu manya nti oyo waakabano. Bw'olaba omuntu ng'akoze omusango nga n'omuzibu asobola okumanya nti ono mubbi n'agajja si mubbi munnange totegananga dduka ku lw'obulamu bwo. Mukulu ono yayogedde bw'ati. Some people are saying avem kintu ky'abanne akola ebibye ky'abaani wulira kya Bobby. Well, then you're telling you're saying Bobby is building a small thing, Azimba Kantuke. He's never implied to me Azimba Kantuke. The impression I get from him is that commonly and together we are building an organization. Okay? If I ever discover that that's not the intention, then I'll have to... So reality hasn't hit you yet that this is his vehicle, it's his thing.
if it's your thing, it will collapse on your back. And I am yet to hear fit from him that actually all the energy, all the time he's expending is building a small thing for himself. And I'm helping him not to do that because it is fatal. Is the party... I don't know how they're built. If I see one being set up and I construe it as one, I'll be one to lead the dismantling of that cult. Any other question? He will dismantle that cult. He will dismantle that cult. Ekigambo dismantle mukimanyi kiri mu Luzungu kitegeeza okwonoona oba okusaanyaawo. Kiringa nolaba TV nekunyiiza ebadde ya colored ngeraga black and white yujjemu omuzira n'okwatibwa obusunga byagala okulabye ku mirongo bakuba n'ogiwayiwawo kati kyeyagambye ekyo yajja kikuba akiyuwe. So bw'owulira omusajja eyita ow'ekitiibwa nga nababuulira dda ebigendero by'abasajja bano nabaga omuntu yenna bw'omukwatira mu kizibu mu musango ne yeefuula tannazza ku musango ate naba mukambwe nnyo okusinga gwe gwagozzezaako teweetaaga kusaba Katonda kuwa buvumu mujjawo oba mukola ky'oyagala. No. Yensonga lwaki ababbi abagezi babba ne bamukwatira mu kituli. Omubbi asobola okufukamira agamba nti taata yamba nabadde nnonyeza baana mmere gwe mulundi gwagusoose okubba nababbi eminooti mulundi gwagusoose okubba nkusaba nti bw'onsonyiwa omulundi guno sigenda kuddamu kubba. Oyo mubbi omugezi era akaaba n'amaziga ayinza n'okukomba ebigere n'agamba neetaasa mbadde nzibira baana gwe mulundi ogusoose naye bw'okwatanga omubbi n'akugamba badde ogenda kukola kimpozi kati olwo nkubbye nnyo gwego basoose okubba ye ng'olekaana nnyo ogenda kunkola ki nejjukira ayogera ebyo abba ebintu byalina ennago yo mu ngalo kati y'omwami ono. He will dismantle the party. Bwe yali mu church ku misa y'amazuukira yagamba bwe kinaagaana omufu tujja mutta era tujja babula yo tunaaziika omufu. Njera mwegendeze nnyo ebigambo by'abasajja bano byeboogera babitegeeza. Omuntu ataswala mubi nnyo ate ze zimu ku kkolite z'akabano nga Yoseeri mukulu waabwe bw'ataswala nabano tebaswala balina ka resistance. That's the common element of bakabano group. Omusajja omuganda yenna mukowewombeko bw'omugamba ekintu agamba public n'endaba etya ne family yange newe naye omusajja bamukwata red handed nga akawala akajjeemu akali ekoko kali bweru kekalakaasa ne mukomusajja ali bweru ne mukomusajja ali bwerere bali mu lodge n'agamba it was politically motivated nze. It wasn't me. Omuvangako. Bamukwata red handed ne mukomusajja nga akali enkoko kekyanga kali awo kaddeno kaddeere nga ne mukomusajja ali bwerere mu lodge n'obamanda yagamba it wasn't me. In fact, it was politically motivated. Kati kikyo omusuubiramu. Mr. President, the dice is yours. You have the cup, you have the dice, you have the board, you know your numbers. Shake the dice, pour down on the board, you'll get all the numbers you need to finish that game. How comfortable. Okumanya ensi zaako wababbi n'abali b'enguzi. Okumanya ensi zaako wabali b'enguzi n'ababbi. Kubanga obuli bw'enguzi bubeera butemu. Mu ggwanga erya Vietnam baaliyo omukyala yaliko mu byobufuzi. N'abba sserezo mu musolo bukadde nga $4 billion. Mu by'okubuza bino bamugambye kkooti yamusalidde afe. Yono wano.
Afe, bamanda afe. Uyo. The court in Vietnam has sentenced a wealthy property developer to death for defrauding a bank of billions of dollars. 67-year-old Trong My Lan was found guilty of embezzlement, bribing state officials and violating bank lending regulations after she used her hidden ownership of the Saigon Commercial Bank to channel $44 billion of loans to her own companies. It's been described as one of the greatest bank frauds in history. Kati jo musetteserezo y'eggwanga mukyala Nabatulege Nalongo Sologeti Anita Amonge bwe badde bateesa omwami Theodore Ssekikubo omusajja Museveni Sidde omukuukutivu yagambye tuteesezza bingi naye ensonga ze tuteesa ezimu nga tezigguka. Twateesa ne twogera ku nsonga y'okwogera ku buli bw'enguzi obuli mu parliament ne ssente eziyisibwa ezitali mu mateeka. Omanyi omukyala Nalongo Sologeti ebigo bye yayogedde. Nabagamba omukyala ono psychopath ne muwakana. Nabagamba omukyala ono psychopath ne muwakana. Psychopath muntu omulala nga yavaako. Nabagamba omukyala ono psychopath mulalu lwakuba tabanda kizuula. Buuza Magoga ayinza okuba nga yamumanya asula n'embuli naye ono omukyala psychopath. Buli byayogedde nga mukulu Sergio Ssekikubo amukaza amuga nti kubanga jjukira ye problem causa w'enguzi mu parliament n'ebitongole bya government. Jora Senyo yamuteekako tabo ne baleta diversion isime bichi na kati baleta diversion. Naye omusajja amugambi lwaki munzija ku nsonga zino. Ulira byamuzibiga Ssekikubo abadde akyalumiriza engeri parliament gy'eribudamu ensimbi y'omusolo ate Beatrice anywa minisita. So koleka aka Beatrice anya otujjawo. Aka Beatrice anya soko kaleke ndeeta kano. Ka Beatrice anya soko kaleke tujjawo. Musoka mu kaleka ako tujja musoka musonyo kano kasoke mbaddamu kana kono mukyala nga avuma Ssekikubo. You speak whatever nonsense you want to speak. Yeah. I have sense, I can assure you. You speak. No, I have sense. There's no doubt about that. Chair, when and where is the person you're speaking to? When a member... You speak whatever nonsense you want to speak. Yeah. Protocol-wise, a member of parliament, omukiise wa parliament, alina obuyinza okwogera okukiikirira abantu be kubanga bamusindika. Anita Amonge toyina buyinza kwakyuzinga na kuvuma mukulembeze w'abantu noga yogere byakasasiro byagala okwogera kubanga oli akugambye nti waaki ensonga ezirina amakulu ez'okulya nkozi omuganya zoogerako. Gwe nosindika abayaye bavume Ssekikubo noga Ssekikubo aleme kwogera kubanga okibe bakuba ggoolo. Anita Amonge toli wakitalo nga gwe bolowooza oyambala kannika akozera kubanga oyambala gistring nga tokyayambala Mothers Union. Oli essuwaani y'emmere emu ate very soon ojja kuba tukyagenda na mu nsonga ojja kuyiika Windows n'ebintu by'okuzanyira ku ggwanga muli asereza omusolo nga Abannayuganda bali mu kukwerya nkute essaawa zino ng'otiisatiisa abakulembeze. Tolina powers video za Kadaga gyeziri eza sekandi gyeziri nga respecting abakulembeze banne. Just olina ka office ka speaker to conduct or to lead those people through those sessions. Nti kubanga buli kintu kyonna kibirako omuntu asobola you are just a leader to lead sessions za parliament. Buli muntu aleme kwogera nsonga nga tezimanyikiddwa kuna muntu kubeera controller, but apart from that you are nothing. Oyambala empale mu like others oli essuwaani mu like neggwe ensolo gifudde nti you all over the space otukuga Ssekikubo nti ayogere nonsense. That is a parliament we boogerera ensonga ezirimu Bannayuganda. Kakadde mu kawulire
You speak whatever nonsense you want to speak. Chair, I have sense, I can assure you. You speak. No, I have sense. There's no doubt about that. Chair, when and where is the person you're speaking to? When a member rises to tarnish the only asset I have in life, my reputation on the floor of this house, and you are presiding over, and you don't call a member to substantiate. You first Honorable Sechuo, first wait. The person who raised the issue, where is the person? Sigenda kuzanya ka video kamalako. Olwale sensonga zino omukyalo n'asetinga n'ayita ebintu ebire by'ekisiru byayitiddemu ebintu by'ekisiru. Omanyi ndabagamba dda parliament eyo dancing hall ebikola ebiramu byakwekwaniramu nakwewujja biwojjolo. Kyovula ne toilet za kantini ya parliament oba toilet za parliament zirimu wagabiramu kondom. Ekyo kivuze MP omukwano gwajja kukolya. Kantini ne toilet za parliament zirimu kondom. Buza MP wajjagala mu bibya yogera bituufu. Bwe bamutadde ku kikaliriro n'ayita mama Mabira Betya yoba ya salama mu kikazi bakyaba kitya. Omukazi mwe yemusebe yagambye. Yaga yiwa kingi yogera nga bibino wano. Sagala munyiige yagambye bwati mu parliament yaffe yagambye bwati. Sekikuba abadde akyalumiriza engeri Parliament gy'eribudamu ensimbi y'omusolo ate Beatrice Anywa minisita omubeezi w'obutonde bw'ensi ayagala Parliament eteerewo abakyala saaloni ku Parliament banaasobola okubakolerangako nga bavudde mu gyimu okukola emibiri. Thinking, Great Honourable Speaker, that we make this gym more friendly in our new building, probably for the sake of ladies, we could have a salon also established. Kino kiddiidde abaka abakyala okwemulugunya ng'enviri zaabwe bwe zisusse okwonooneka nga bava mu ddwiro ku Paalamenti. Kansooke okumyekaawo. Bamemba Paalamenti abakyala kuva ddi nga Paalamenti mugifuula yakukoleramu ddwiro. Era enviri zammwe zitiikuuka ddi mutuuke okufuna saaluni bwe bakola enviiri. Ekikola kisobola okutinkula enviiri kyakwegadanga nakujja biwojjolo. Kati gwe yala kuŋŋamba otya musaba babakolere saluni ku Parliament babatereko gym. The end of it babatereko ne okuwummulira. Mutugambe lumu Parliament mwagifuula dancing hall batekeko loogi n'ekyo kiggwe kubanga nakyo proposal. At the end of this video Anita Mongi yagamba agenda teekawo ne resting rooms. Nkubuuza mukyala Mabira kuva dinga ovewo mu njuyo nojja abasinga obungi muli bamemba ba gym ezenjawulo okwetoola ku constituency zammwe. Parliament yafuuka digimu oba mwateekamu digimu kubanga tukimanyi Parliament mu nsi yonna. Parliament zi Parliament ng'oggyeko kantini okubeeramu tekatini baliramu emmere. Tekirizibwamu sime exercise gym zibiki mwavu. Nimwe kiki mutufu eggwanga mulifudde ki? Parliament mugifule lumuloogi ebyokutesa mbiveeko nebyo nga temukiikirira abantu biveeko temukiikirira abantu mu bintu byakwepicha simple as that. Gutusobola kuŋŋamba bakubuuza about corruption handshake milioni 5 n'oyita ono omukazi Beatrice Anywa mama Mabira asooka ge musimanyi twetaaga saaluni twetaaga gym kuba tuvudde enviiri zaffe nga zitinkuse. Mukozesa nviiri mu gym. Beatrice Anywa mu gym mukozesa nviiri kuva ddi waliwo Parliament y'ensi yonna nga lyo gym. Waliwo olumuzi gye muwummulira. Babasindika kugenda kukola mibiri na kukola nviiri mu Parliament. Kaka bazanyire kabwe. Speaker agumiza nti ekizimbe kya Parliament ekipya bino byonna byakusibwako. We can have a salon, we can have everything. In the new building, by the way, you'll have everything. Just be rest assured. Even when you want to rest, you'll always have a resting place. Download the app on app. Mubere kushuwa diro ekizimbe ekipya mujja kubeera mu gym saluni ne wokuwummula naye nga ayogera ebyokuwummula era atunula byakuwummula byerere
Yenyini abyogedde wadde assurance atunula byakuwummula byerere. Kuba she's normal there. Ne wayogerera nga atunula ng'ebyokuwummula ye kennyini ye speaker atunula ng'ebyokuwummula era agambye I rest assure you at the end of the end of the day I'm assuring you we shall even having restrooms. Era nga naye atunula ng'ebyokuwummula kubanga yasinga otegeera. That is Uganda for you. Kiti kyali parliament. Eulogy. Abataka udeka nkwalire mundu ogusembayo. Mujja kutya. Kaluwa ko yangu naawe tugenda abantu baagala kuva wano. Kaluwa ke kano. Aka kano wano. Mukewulireko. Sekikuba badde akyalumiriza engeri Parliament gy'eribudamu ensimbi y'omusolo ate Beatrice Anywa minisita omubeezi w'obutonde bw'ensi ayagala Parliament eteerewo abakyala saaloni ku Parliament banaasobola okubakolerangako nga bavudde mu jjiimu okukola emibiri. Thinking, Right Honourable Speaker, that we make this gym more friendly in our new building, probably for the sake of ladies, we could have a salon also established. Kino kiddiidde abaka abakyala okwemulugunya ng'enviri zaabwe bwe zisusse okwonooneka nga bava mu dduyiro ku Paalamenti. Sipiika agumiza nti ekizimbe kya Paalamenti ekipya bino byonna byakusibwako. We can have a salon, we can have everything. Yes. In the new building, by the way, you'll have everything. Okay. Just be rest assured. Yes. Even when you want to rest, you'll always have a resting place. Wangi mama. Download the app on App Store or Google Play Store now. Uganda zabo nga siggo musima. Naye singa musisajja n'akazinga k'akantu ako nga temuli bantu baffe bategeera basigadde munene muzikirira muli. Etuma nti yo generation eweddewo. Kisananga Yoseri mwali ne Janet yine muwozi ne bandi na kalinga abategeera baffe tebazze. Musina jona paka ekizuko mu. Metubateka mu history ndio Parliament yabasebu yavuddewo. Etuma ni muvuddewo. Kinatu ntukiwona. Kati awo nawo mutegeddewo bulungi nnyo. Kati njera tugende ku nsonga endala. Ekisokera ddala. Njera tegeza mu ndaba na Uganda mubeere very very careful nnyo naddala ku bintu ebitandise okukolebwa ekitongole oba essiga eddamuzi mu gavumenti ya USA. Nabagaffe buli kimu tukyekengera ate tugenda okyekengera gye kikomekkereza nga kituufu. Essiga eddamuzi lyagambye nti ligenda teekawo olusirika ku kisaawe Kollo mwe ligenda okuyitira abantu bonna abemulugunya ku nsala y'abalamuzi abasalira emisango bubi era mujje n'obujulizi bwammwe ku kisaawe Kollo baleke bagenda bakolera nga bino biyinza okubeerawo kunoza ku Mande janjayira kuga muganda wange mu gavumenti ya Museveni sigaza obujulizi bwo very soon gavumenti egenda kyuka togeza n'ogende Kollo besimanyi ekitongole kiramuzi kyayisa abantu basalira obw'emisango n'abalina obujulizi obutaatekwa mu kkooti ojja kuba wakabuwayo nga tunatuuka ku Airtel House wali obanga otussewo bakunyiga ekiro togeza n'otwala engalabi yo sigaza obujulizi bwo oba kyapa kyo oba ndagaano yo oba omanyi omuntu gubattanga walina obujulizi ng'aliwo sigalira totagana genda mu gavumenti ya Museveni kabaita akanyeebwa super ani gogenda okuwako obujulizi obwasigale bataawaluli lwaki luli baabugaana mubeeremu amagezi abantu abakulu mutegeere bulungi nsi gye mulimu nkyankalamu kola abasajja tebaagaleka bujulizi mabega kati judicial bayagambye mugende abemulugunya ku balamuzi gogende omulugunya ku munyamuzi nti yakusalira bubi ng'olina obujulizi gwe ekyo nakyo nkimanyi sigenda kirwako
Alright, awo nawo tuvuddewo. Kati omukulu Simon Mabashaija ne bannayuganda mwenna njagala mwebereremu mutwala obuvunaanyizibwa. Lwaki Abaganda tugamba nti eyali alumiddwa ku musota bw'alaba omuguwa abuuka. Ebintu bingi bye mulabye ne muganya okutegera simanyi lwaki. Abantu bangi mu Uganda abattiddwa abasisi ne basibwa amayisa. Ompulira bulungi nnyo. Eno gye babayiseeko kuwa obujulizi bagiise judicial bagiise ennaku z'omwezi ndinako. Whatever it is, nenga kya Monday gwe tofaayo togenda sigala ewaka tuwaye bujulizi. Abantu bangi bazizza emisango naye abasinga obungi mujjukira omusajja gwe bayita Kanyamunyo bwe yatta omwami gwe bayita Kenneth Akena gwe yakuba amasasi ng'enseeraba nga n'obujulizi bwe buli. Ono Kanyamunyo alina oluganda ku Winnie Byanyima. Winnie Byanyima biba Museveni. Naye Guy yasaavinze emyaka 3 n'ekitundu ne bamuta. Naye I'm not sure nti ono omusajja abadde mu kkomera. No, abadde mu kkomera. I'm not sure nti abadde mu kkomera. Wano basobola okulaga bamutute mu kkomera olwo guno ave mu mmotoka. Lwalina okudda mu kooti, lwalina okujja mu kkomera bamuleete. Ndoza mukitegedde kubanga bamutadde olwale mu kumuta era for the first time boogedde ne boogera ebigambo byabwe musimanyi abadde hambo nnyo. Goyinza okunga nti ono Kanyamunyo abadde mu kkomera eruzira oyo nti abadde mu kkomera eruzira oyo nti abadde mu kkomera eruzira oyo. Ekyo nga tukimaze mu kino ekifaananyi yagenda okwetondera famire y'omugenzi mu mambuka ng'agyetondera olw'ekikolwa kye yakola. Amateeka tegaliiko nti gundi yeetondedde famire ya gundi. No, etteeka bwe liba tteeka buli omu limukwata ebyokugenda okwetonda tekirina we kikwatagana n'ekibonerezo kye balina kuwa muntu. Naye omwami ono mu kifaananyi kino yagenda wano nga yagenze mu ba elders mu Northern Uganda okwetondera omuntu, okwetondera famire y'abantu engeri gye yatta, okwetondera famire y'omugenzi gye yattamu. Awo ng'agenze okwetonda. Kati basebo ne banyamanyira bajjukiza. Etteeka bwe lisoma nti omuntu yassa omuntu alina kusibwa mayisa oba alina kuttibwa. Gwe ne bw'onoogenda ne weetonda emirundi gyonna kiba kitegeeza omala biseera kubanga that means you've confessed that you killed someone. The moment you confess that you killed someone, that means olina kusibwa mayisa oba kuttibwa. So olw'okuba nti ono famire ya Museveni bazannya omuzannyo gwabwe mpaka lwe batadde Kanyamunyo n'afuluma bw'asaavinze emyaka 3 n'ekitundu abadde yeeyisa bulungi. Ne remember Akena tagenda kudda yafa naye ono ye afulumye naye ng'ate afulumire ku myaka 3 n'ekitundu. Njala kubuuza mwe bannayuganda ebakyasagambiza simanyi NRM naye nga kibiina ky'Abanyarwanda bajja okuwamba eggwanga mufuniramu luddawa. Musajja mukulu Kato Kajubi w'e Masaka n'abala bangi nnyo Abaganda n'Abanyoro gye bali bangi nnyo abaasibibwa amayisa olw'emisango egitali mituufu. Bo mu kkomera bakuba mayinja basiba bakuba bannaabwe batta bantu mu kkomera abatasobola kuwa kibonerezo kitono okubadde bibamu kiki kubanga n'obujulizi obusibya Kato Kajubi tebuliwo kayihula y'obufoojinga olw'okuba nti baafuna obutakkanya mu bizinesi nga omusajja Kato Kajubi yali asobola ebintu bye. Nanosibako okuba nti yasaddaaka akaana akate Masaka which wasn't true n'omusiba. Kati bukyanga basiba Kajubi emyaka emeka ono gwe bakasiba jjo lya juzi wano jjo lyabala olw'okuba nti famire ya Museveni emuvunaanyizibwako bamutadde Kato Kajubi ya 5. Mu Banyarwanda mwe mumanyidde bannayuganda to the extent mwagala kujja kupama masuwani ge tulyamu mmere mulyoke mutegere nti munne mu mwajja mu Uganda tumanyira. Naye ekikutta obudde kigenda buta buli ekimukola kyonna tetugenda kikyusaamu.
We shall implement whatever you've put in place against we. Nchidam, whatever you have put in place against we, the indigenous Ugandans, if time has come, we shall implement exactly what you did, or what you presented to us to Jokora. Tugenda kola, tugenda chusa muchusa TV obadde jirabya ku obodayo jirabya ku site tujja chusa muchusa TV tujirabya ku side yemu ko badde jirabya muche tugenda okola. Katoka jubitaina musango. Ali myaka 10 plus. Nenga n'obujulizo obulaga nti yatta omwana tebuliiwo. Kubanga Kayihura yali ayagala kubba bya bugaggabye. N'amusiisa kubanga oli munyalwanda munnaabwe. Ono asavinze emyaka 3 n'ekitundu nga tabadde mu kkomera. Nga Ddula bwe nagandi badde presenting Ddula wali taliiwo. N'abasajja balala bangi abanyola bali mu makomero amataka. N'abasajja basoga bali mu makomero amataka. N'abantu bangi bali mu makomero amataka. Naye nga abantu abali mu njagala ombuli omunyalwanda ki owakabone gubali basibye n'abeerayo n'asavinga full time ye. Nga nabano bonna abaatwalanga ne bawamba abaana during Kayihura's regime bonna bano badonna basasime baani simibona babata. Bonna babata. Olivia Nauta yattani. Kibalama yattani. Muzaida mulyago mwajja mwenjala n'amaaso yattani. Kayira yattani. Sapira na Kizita Lwanga yattani. Sheikh Nuhu Muzata batte yattani. Anas Kalisa yattani. Because tumwagala bagambako. Ono omusajja mukulu Jumba yavayo buvye kwogera nti nze byeko byokutuchulugunya abantu mbikoye mugende mulonde bulungi. Mwamutwalira maski yabo twanga mu obuto omusajja atunafa. Nyebaga wa munzita nze nkyogedde. Kankazanyo no kwa video. Kankazanyo wano. Kwaye ddungu baani? Yattani muleke mu obutwafe. Tulonde bulungi, mbagaliza mulonde bulungi. Niwe munzitira wano sifaayo kasita 25 giwedde. Naye buli omu afune right ye ne freedom ye amanye kyakola akikole n'obuvunaanyizibwa tufune obukulembeze obulungi. Omukama abeere na mwamu obutone mutta Dungu yali abakoze iki? Kubanga agenda okuga ekigambo nti bamunzita munzite nga akimanyi. You are coming for him. Goloza mugenda kutta abantu abategera mu nsi mutulekere mwezi enkwaya ajuza mmwe ezitasobola na kulooza nga zigenda okujjamu empalo okufukuba okweyamba. Nkubuuza Museveni n'akabinja kamwe akaseemu ayisima police puso pupu mugenda kutta abantu abategeera who can stand on behalf of Ugandans mutulekere bana banyalwala babasasobola kulowooza. Buli Muganda avaayo okwogera ensonga nga yasimba oyafe. Buli Muganda avaayo ku resistance ku nsonga mbati oyafe. Right now you are trolling Kyagulanyi okuga nti mwagala mutta, mwagala kutta Ssaabasajja Kabaka. Kiki kye mwagala tukibawe. Muli mu kugema baana bato abatalina musango. Kiki nnyo babanja ki? Basula wammwe, balya wammwe, babanja school fees babanja ki? Ojja kusomera n'okwata omwana omuntu gw'otamanyi we yasuze n'omugema ofaaki. Oli ku bizinensi y'omuntu muteekako influence tax yaki risiiti.
Chitumfa chinensi. Sawusirwanjo kazeta nyinizo. Jobera nti munyinizo bwanasiko omukko gusembayo zigenda sigala mu lutobotolwe. Jono komo okunyigiriza omuna Uganda. Security ye komo kendeera gwe Museveni akabinja kamwakabanyarwanda kino nkikubuulira. Nze sikyatya ensingira bino akanuna gyampadde kungi bawadde kubanga singa nali tasinga sikyayogera. Neje munaakoma okuyigiriza muna Uganda. Akola business, asomesa abaana, aliisa abaana, azaala, asuula, ayogerera eddembe nga mubatiisatiisa. Security yamwe gyekoma okukendeera. Mula abantu kubasinikira mannyo mbabaagala tebabaagala kuwadde n'olunaku n'olumu just akasimayira baganda tokalina kalinga kamongereza akwaniriza ku kisa oba ku nnyonyi akutya capacity mu kuba akabasomesa naye ng'ekituli munda kitokota tekimanyi volokano ya lusozi. Gwe n'otula ddaana atule tuyingiryo n'omuto okulinga ng'eboxi zino boxi ze basibanga ku mmere z'ebinyeebwa. Okufuluma, you must pay $150 to get out if you are not immunized. Gono zagana kuwangala emyaka emeka. In this world you own nothing and you lose nothing. Nothing we own and we lose nothing. Just mere time betuuse ekintu ekifiirwe. Buli kintu kyonna kyonna kusobola okukikosaako just a small period of time. Time bwetuuka you go, you leave each and everything behind. Just go to down you are bossing around kubanga oyagala sente. Gosobola kutwala mwana bamugema. Ngoma ddagala fu. Kati katugende ku kitebe kya World Health Organization tuteekeyo video eno tubagambe nti kino kibakola mu Uganda ojja kiwulira. Ojja kyemanya. Buli muntu mumazeko emirembe. Omusuubuzi asubudde maali ye evudde China etuse Mombasa etuse ku boda esasudde eyingidde mu store ye abijjeyo abitadde mu dduuka abitunze mukuta abisudde mubaleeta mutwagala influence receipt ate receipt mudaboliza omusolo omuntu gw'omukyanya kuba mwagala kubaavuwaza baveewo the moment kasito yavuwaza omusuubuzi yenna eyo teba economy. Ate mulinga munabagosha embize kowa kulyanga efudde era bwe bule ekyokulyanga ezadde n'abaana ebaliira mujja kwerya. That's the fact. Mujja kwerya. Mujja kwerya. Ekyo tukibagamba mujja kwerya. Mukitegedde bulungi? Mujja kwerya. Kati wulira emisolo eno engumi yabadde egenda kunyookera Wakiso. No, si Wakiso. Naye yadde ina yegenda okunyookera. Era ndowooza mu Wakiso. Wulira. Nga baagala kuba engumi yagala kwaka. Wulira. Era nagyo bisolo. Biro bye tubagamba. Eno badde ku kitebe ky'eggombolola Emmende mu disitulikiti y'e Wakiso nga bassentebe b'ebyalo mu ggombolola eno batamira abawooza babadde bazze okubabangula. Olukiiko luno lubadde luyitiddwa okusomesa bassentebe bano ku musolo ogw'amayumba oba property tax kibasobozesa okubanguyiza okugusomesa abantu be batwala. Eyogera ku misolo loko gavumenti zirina okukuŋŋaanya ane property tax ng'eri kati bw'ovaawo n'ojja mu local government act. Local government act schedule ey'okutandika schedule egenda erambulula emisolo era n'ogwa property rates mwekuli. Mu kusooka olukiiko luno lutandise bulungi nga bassentebe bakkakkamu era nga bawuliriza buli kibasomesebwa. Ow'omuluka n'afuna 5%, district ne mupa 35%, ka 35% yake tuguzeemu amazzi gano ge tunywedde era ke kateeseteese omusomo guno ffenna ne tukagabana naye property tax ebitundu 7.5 ku buli 100 bikomawo mu buweereza mu bantu abawa omusolo. Kyokka bwe gutuuse ku bassentebe okuwaayo ebirowoozo byabwe ku nsonga eno bangi ne bakisimbira ekkuuli nga bagamba nti ggombolola yaabwe ya kyalo kale nga tebateekeddwa kusasulira mayumba gaabwe. Ebintu ebikwatagana n'omusolo ogwo si balina okukola kyokwa abantu bagukyawa era tebagwetaaga kati gwe mwabazimbira amayumba gaabwe mulyoka mujje mubasololeza emusolo muli bajjajja bakika olwokwabuza gundi ewange nabusaate kujja kubaayo gama muntu kusasula sente ez'ennyumba kubanga yateekawo akaduuka akabamu tusula mu manju emiryango ne tukolerayo nze nsasule sente ezo. Ebigambo bino bwe tuba tubyogera njagala mmanyi mwami Kabaali
oboze wano kutuwa amateeka nti no buli anaagaana ajja kusibwa ekyo njagala okyerabire ndayira nta Katonda fere tulina bwe tugenda kugamba abantu mbu twatudde ne tukkiriza ebigambo byemwazze okutumatiza era njagala kigenda on record abakulembeze b'emmende baaganye omusolo ab'omusolo bakalambidde nti omusolo guno guli mu tteeka kale nga bassentebe kibakakatako okusomesa abantu baabwe bakkirize okuguwa si disitulikiti y'Wakiso yegutaddewo etteeka weeriri ery'omusolo gw'amayumba just batandise diimpurimentinga naye ekintu kyonna nga kitandika abantu tetutera kitegeererawo bassentebe bagamba nti tebandibadde na buzibu kumatiza abantu kuwa musolo guno naye ensimbi ze bazze basolooza tebalaba kyezaali zikoze gwandibadde mulungi singa tulina ekigendererwa kye tufunamu naye tetulina kye tufunamu tetulaba kiki kiva mu musolo amalwaliro gennyini ne boogenda wali mmere tewali ddagala genda olabe ebbungwe gwentwala wali emmotoka tezitalina nabo ziyita kubo lya disitulikiti naye buli saawa misalo gyegikola ki gyegyeyongera ekkubo lirimirwa lya disitulikiti eriri eryaffe eryetubaka Serinya Kaliiti temiriwadde kamalamu emisolo gyegikola ki gyegyeyongera abapangisa bemwesibako batulekera kateni mu mayumba abawoza balabye bassentebe bataamye nabo ne babakangukira nga babanenya okuwabya abantu be bakulembera kyokka kino kyongedde kubatabula naye bakulembeze bannange bacheya persons tuleme kugaana bugaanyi bw'omanyi 25% gy'ofuna weeva babalagidde okwamuka ekitundu kyabwe ne babalagira obutaddamu kulinnya kigere mmende bannayuganda naddala abali mu byalo ko n'ebitundu ebikyakula bazze beemulugunya olw'abasolooza okubaggyamu omusolo buli kadde kyokka obuweereza ng'obw'enguudo ko n'obujjanjabi ne bubula Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV. Kati buno baka mubiwulidde buno baka njala bugende eri Uganda Revenue Authority bame ba parliament buli budget ya Uganda gye basoma ebeera mu ssente ez'okusomesa bannayuganda kubikwatagana ku ggwanga lyabwe n'okumanya rights zaabwe n'okubasomesa constitution mu nnimi zaabwe zonna kye tuyita sensitization oba okumanyisa bannansi naye mwesuliro ga naggamba obutasomesa bannansi kumanya mateeka na biragiro bifa ga ggwanga ebyo ssemateeka ne rights zaabwe. That is a huge mistake. Ekyo ekikolwa kya bulabe nnyo. Enkaayana yabaluse wakati w'abatuuze ne bassentebe n'ab'omusolo kubanga tebaasomesebwa era tebamanyi. Ne mu Uganda business community oba abasuubuzi ebitundu 7.5 ku buli 100 bonna basinga obungi. Abamala senior 4 batono nnyo basinga obungi tebamalako na senior 4. N'abasinga obungi tebaasoma. Ne praise to Lord abantu bano basobodde okukola business ne babeera successful nga tebaasoma. And you should praise those people okubanga tebamanagiza okukola business nga tebaasoma basasula emisolo egy'ekimpatira nga webali. So bino byonna bimuleeta simanyi ifrisi simanyi local tax simanyi 18% added value VAT. Kyemulina okusooka okukola is to sensitize Ugandans okubasomesa emisolo kyeki lwaki balina ogiwa gigenda kukola ki ate nga bazibawa mwino zikozesa kasita tosomesa muntu ku kintu ajja kukugira ejjambi yakutemeka omutwe ate nga tajja kuba mukyamu kuba amayima ogenda mu bba. Uganda ne Revenue Authority ne Parliament mwandibadde basanyufu nnyo nti ekonomi ya Uganda eri mu mikono gy'abannayuganda abataasoma basobola okuddukanya business nga tebalina gwebuuzizaako. Ng'ensi zisinga obungi abantu basomyeko bakola business mu Uganda ng'omuntu atasomye asobola okuyimirizawo business. Kubanga mu Uganda kasita omuntu asobola okukola business n'osubisiga tayala kumalibwa oluzungu azinongazi nti yakola business ye. Kuba omuntu ajja kubuuza influence kiki nga takimanyi era agusasula ku ddiru kinga takimanyi omugamba VAT tamumanyi kubanga ne rent gwasasula bamubba temuntu tabuvunaanyizibwa kusomesa abantu bano. Sensitization kintu kikulu. Ng'omusajja bwajja n'akwana omukazi ng'alina kyamwetaazaako. That means nti singa okukwana tekwali tekuliwo singa bakazi tukwata bakwate kimenya mateeka omukazi omukwata. Uganda Revenue Authority and Uganda government you are raping Ugandans forcefully.
without their will. Uganda Revenue Authority, Ugandan government, you are raping Ugandans forcefully. Via double taxations. You are raping a business community in Uganda. Ngamba kwata bukwasi kubanga tebali informed. In a peace you talk with someone, no yogera naye no munyonyola na ategera kyogamba. The moment you don't sensitize watu buli muntu China kola na China kumanya. We wagenda okulyo kuvane kombe swani. Yeno video yembazanye December yo. Mulira kenyo. Nje bitono sanvu kubitano bonnyeko abantu bakola business mu Uganda tebasoma. Naye bagezi. Kati singa bali basoma mwandi bade mu bafuga mwe. Kankuye example. Omuntu nga yasoma nga managing business ye nga manche bayita okufilinga tax returns nga asobola okuforginga ne receipts go chimaindi mwane pade mufuna na sente ezo bino byonjogera ko mbimanyi omuntu nga yasoma nga akola business nga asobola okumanaginga business ye n'okufilinga emisolo n'okukola invoice na buli kimu nga asobola okyekolera n'asobola okufilinga tax returns okimenti asobola okuforginga emisolo at the end of the day nabanga yababye bubbi mu revenue nga temukitegera nemulira kenyo abantu tebasoma bakola business mubajjako omusolo nene ekigambo kye bayita sensitization kibalemye okukola mutula mu office ati twatere embundu twatunga obusiru hopeless people because you are using cow mentality. You think that everyone is stupid. Mutula mu office ne muzimbe mbuto zibalinga entumo za kasasiro mukera kunywa mata na kufuira mu office ba mwagala kimu ni twende sente ne mukweta mu computer ka kutiniza abantu musoro mugo mwagala kubanga mwagala kusula abantu gwosula a source of income aba revenue authority basingo buje bwena muri ba jobless seekers temuyina mirimu wadde ogutunda obugolo wadde obumasu naye ozanyira ku mukazi yakera ku machana tunde ttaka lya jjajjaawe n'agenda na investing center akole mu business abadde successful mwagala musula dde ku zero mugenda kujjawo musolo mbata zaniti zino twatere embundu twavuga zi VAT twatunga obusiru era muli basiru k'omusango simanyi commissioner nga tasobola talina dde watanadde talina wadde bantu bataano bakozesa nga neta suubula ng'acunya abasuubula abasajja nga tasobola kusula dde obumasuubu obukwata emmese oba obutoba emmese naye nga ye commissioner atudde ninza commissioner ninyenda esente musiri wali bakwani mwezi basanga nga mutudde ku week ku Friday muvuga mwoga mugende mbala ne munywa bia ne muli ente ne muli buli kimu kye mwagala abawo omusolo bali mu kubona abona twatunga obusiru mwatunga obusiru mwe basajja mwe ne bakazi mwe bali mu revenue ne Ministry of Health mulekerawo okusiru walira ku bantu. That is our country. Muvamba bantu bavuma tubagambe ekituufu muli basiru. Tusinkane ku Sunday. Video wedde. Mukama bankuumire. Video wedde tusinkane ku Sunday. Mukaba anaba asimye. Video wedde mutambule mirembe. Gwe kinyiziza setondera abantu kubamba gamba information ejabbanyiza abale ejabasisa abala bajja gifunamu. Yabadde video ya leero bwe mbadde mukambwe awulire nga mbadde mukambwe mukama akusasire. See you then. Bye bye.